tubaniriza mu kino ekyokuyiga ekyaleero. Oli bulungi Martin, kakati nsonga lwaki tuzze wano ku mmeeza ng'eno. Twafunye obuzibu butonotono mu bya tekiniki. Omuntu omu yali nga akola okunoonyereza ku ebyo ne bufuna obuzibu nate ne byonooneka. Bino tukyali mu kubitereeza, y'ensonga lwaki kaakano tukoledde wano. N'olwekyo mu kifo okugamba nti oli otya, tuli mu kwebuuza nti ekifo mwe tuli kiri kitya, kituufu, naye mu bwangu ddala tujja kuba nga tukitereeza, ate era nga tuli mu kwebuuza ekyokuddamu okuddaabiriza ebyo kye bitegeeza. Tewali kintu kiringa bwe kyali era bulijjo. Kaakano olina ky'oyinza okuba nga oyagala okusooka okutubuulira. Bwe kiri, twakola emboozi n'abantu abalala bangi ab'enjawulo abagamba nti ekkanisa yakumala nate ekiseera ekirala nga kya myaka 10 nga bali wano mu kukulembera ensi. Era n'abantu abaagala okuddamu okulaba ekkanisa nga ekomezaawo embeera zaayo ezaawamu era n'okuba nga terinaako bukuusa bwonna mu ngeri y'okumegana n'ebyo ebyakavuyo akali mu nsi, ate nga si kavuyo kokka jasiti, naye waliwo okunyigiriza era n'okuggyako abantu ebyabwe era n'ebintu ebyekuusa ku ebyo. N'olwekyo nga bagamba nti kano kino kye kiseera ekituufu nti ebbanga lino ery'emyaka 10 litandike. Ate twafuna omukisa okwogerako ne Wilson. Bano be bantu ab'enkizo nate nga ebiseera ebisinga abantu bakwata bubi engeri ffe gye twogeramu n'abantu ab'enjawulo. Bwe kityo ne beebuuza nti lwaki tubawo obudde buwanvu mu mboozi zino ze tukola nammwe, era n'omutimbagano kuno kwe tuyita nga twogera era n'ebintu ebirala. Kakano ekibuuzo kiri nti ffe tuyimiridde tutya mu byafaayo by'ensi, ate engeri abalokole gye bakitwala nti kiba kyangu nnyo okukyusa ebyo ebigenda mu maaso wano mu nsi, naye ate n'okutya kwe balina okw'okuteeka mu nkola enkyukakyuka ng'ezo. Kakano balina obuyinza obwo naye nga bugenda buddirira nti nalwekityo singa kinaaba nga tekikoleddwako mangu kijja kuba nga kyeyongera ddala, kibeere nga tekikyasobola kuddizibwa mabega. Nabwe tutyo nti tusaanidde ebintu tubikwate nga bikyali byamangu ddala. Nabwe tutyo ffe kye twali twagala si kwe kulaga ekyo kye tuluubirirwa, naye kwe kulaga ekyo kye tumeggana nakyo engeri gye kyeyisaamu. Wayiseewo bbanga ki nga twogera ku bino? Ebbanga ppanvu nnyo ddala. Ate ebiseera ebisinga abantu babadde nga bagamba nti mu bino temuliimu buzibu wadde, kubanga bano bantu era ng'abantu aba bulijjo nti tebalina wadde obuzibu bwonna. Bwe kiri, naye twalaga bulungi nti mu biseera bimu na bimu endowooza nga zino zaagendanga zikkirizibwa era ne ziba nga zifuna amaanyi mu politics zino ez'omu nsi. Kaakano wano mu United States of America, bannabyabufuzi abali mu bifo eby'enkizo okugeza ng'abo abali mu bifo eby'omunda mu gavumenti balangirira bulungi endowooza nga zino, ate nga n'akakiiko akakulu kaakano abakakulembera abasinga beebo ab'omu Ekereziya Katuliki. Nabwe kityo ne kiba nti abo bonna abakulembera ebitongole ebikwasaganya ku by'eddembe, abapoliisi n'abo bonna abavunaanyizibwa ku by'okulondoola ebikwatagana ne ku by'emisango oba obuzibu obulala bwonna, kakati bano bali mu kibinja ekimu ekikkaanya obumu nga baagala okutuukiriza enkola zino nti ziryoke zituukirizibwe. Nabwe kityo ekkanisa bw'etyo bwe yasobola okuba nga ebiyingizibwa mu White House, newankubadde nga abasinga bagezaako okubigaana nga bagamba nti bino tebirina we bikwataganira wadde ne ssemateeka, naye ate ebintu bino oluvannyuma byatuukisibwako nga bwe byali byateekebwateekebwa. Obugulumivu mu bifo eby'enjawulo ebitabeerangawooko mu biseera eby'emabegako byonna. Kaakano tulina obukulembeze obuwagira nti emisingi gino egiyitibwa egy'obukristaayo gisaanidde gibeere nga gikkakibwa abantu bonna era gireetebwe ne mu society mwonna, nga ebintu bino gavumenti yeebirinamu omukono omukulu. Guno gwe mukisa gwe bagamba nti gwe balina.
ate kino kye kizibu kye twayogerako naawe. Ye kaakano kiyinza kulabika kitya singa wabeerawo ekitundu ky'abantu nga z'enteekateeka ziri ez'abali abanyweredde ku misingi. N'olwekyo ku nteekateeka zino society zebeera etaddewo ne mubeeramu n'ezo ez'olunaku olw'okuwummula. Ekyo twakyogerako ate ne tukizuula bulungi nti society zino zaamala dda okwonoonebwa. Naye ate kaakano oyinza okuteekawo amateeka ago agalaga empisa ez'abantu mu kiseera nga kino. Nedda, ekyo twakyogerako ate era nga tugenda kukiddamu nti mu kiseera kyonna ng'oyagala okuteekawo amateeka ga Katonda, omusaayi guyiika. Ekituufu bwe kiri. Ate twalaga bulungi mu byafaayo n'ebiraga bino byonna. Ate bagamba nti ffe twayigira ku byafaayo tetujja kuddamu okutyoboolwa kw'eddembe okwaliwo mu biseera ebyayita. Naye bw'oleeta ekibuzo ng'ekyo ekikwatagana ne Ssabbiiti, abantu ababiri bayinza okutambula bonna nga babadde tebaabiteeseteese. Tekisoboka. Oluuyi olumu lujja kwesiba ku lunaku olwa Sande, naye ate oluuyi olulala lujja kusigala nga lunyweredde ku Ssabbiiti. N'olwekyo ebintu bino bijja kuba nga bikondana. Mu kiseera bwe twali nga tunyumyamu ne Ronax twakizuula bulungi nti oluuyi olumu olusaanidde luve ku ebyo bye lukkiririzaamu. Bagamba nti abo abakuuma Ssabbiiti bajje ku Sande nti ebyo bijja kuleetawo okumalawo obuzibu. Bwe kityo bwe kiri. Ate bwe twali nga twogeramu ne Doug Wilson, abantu basobola n'okuddamu nate ne bakyetegereza, kubanga yaddamu n'ayogera nti kiyinza okuba nga kirabika bubi singa abantu batono bayinza okuba nga si bawulize, ng'agamba nti abo abakkiriza mu Ssabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu bandi batono nnyo. Ekyo bwe kiri, ekyo leka tukyogereko nnyo. Society eri mu kifo ekitateredde nti singa mu kiseera kino tetubaako kye tukola, society eyinza okuba ng'egenda kuggweerawo ddala. N'olwekyo singa ekibinja eky'abantu abatono babeera banyweredde ku mazima ne bagaana okugenda n'ekyo ekyasaliddwawo abantu abangi, okusaanyawo ekibiina kino eky'abantu abatono, bwe tutyo tulyoke tuyambe kino ekyegattira awamu eky'abantu abangi. Kino tekiyinza kubanga ky'ekintu ekyangu mu bino ebintu ebibiri. Bwe kiri, kubanga yayogera n'agamba nti ebintu kaakano bituuse mu kiseera ekizibu ddala. Nti kaakano tekiyinza kuba kirungi singa tuteekawo amateeka ag'okudda eri Katonda. Bwe kiri, Martin, bino binzijukiza bulungi ebyo Kayafa bye yayogerako. Si kirungi nti omuntu omu afe era n'endowooza ze ne zifa ne zigibwa mu bantu okusinga ekibiina ky'abantu abangi okubeera mu bulabe. Kaakano bino katubiteeke ku nsi yonna. Kaakano si kirungi nti ekibinja eky'abantu abatono abalaga nti bo tebakkaanya n'ekyo ekyasaliddwawo ensi yonna, si kirungi nti abantu bano bagibwewo. Nabwe kityo nti kino ekirungi ekyawamu ekikwata ku society yonna kiryoke kiteekebwe mu nkola. Kino tekiyinza okuba nga kye kibi ekyangu ku bino ebibi ebibiri ebisaliddwawo. Ate okusinziira ne ku abo bye twayogera nabo, bagamba nti ffe tetujja kuddamu kufuna obuzibu ng'obwaliwo mu kiseera ekyayita. Ebyo tetujja kubikola. Be twayogera nabo bonna baalaga bulungi nti ffe tetujja kubanyigiriza naye tujja kubawa emirembe. Naye ate bwe twali nga tubalaga ebyafaayo engeri gye bikontana n'ekyo kye bayogerako, twabalaga bulungi nti ebyafaayo mu kiseera kyonna we byakolebwanga era okunyigiriza kuno kwabeerangawo oba okutyoboolwa kw'eddembe. Ate ekyo ne Bayibuli yakyogerako, bwe kityo bwe kyabeeranga mu byafaayo. N'olwekyo kati kye twogerako bwe twali nga tuteekateeka okuteekawo emboozi eri, kaakano si bintu bya kukubagana mpawa kwekyo ekiri wakati wa Ssabbiiti ey'amazima n'olunaku lwa Sande. Ffe tulina we twesigamye ate nga tunyweredde ku mazima ago ng'era tetusobola na kukivaamu. Naye ate n'oluuyi olulala nalwo luyina we luyimiridde ate era lunywevu, nabo tebasobola kuva ku ekyo kye bakkiririzaamu. N'olwekyo ku nkomerero ya byonna wasaanidde wabeere
wabeerewo olutalo olw'amaanyi. Era ne Bayibuli weeyogera mu kiseera singa akabonero k'ensolo kanaaba kateekeddwa mu nsi, ekyo bwe kiri. N'olwekyo ffe tulina we tusinziira. Ate nabwe tutyo twali tetulowooza obanga Yesu Kristo waakukomawo mu kiseera ekisooka eky'emyaka 1000 oba oluvannyuma lwawo. Naye tulina we tusinziira. Ffe tukkiriza ng'ebyawandiikibwa we byogera nti obunabbi mu Danyeri bwogera nti bakabaka mu nsi bajja kuteekawo obufuzi nga bajja kuba basobola okuba nga balondoola endowooza zonna. Naye ate ne Bayibuli neeyogera ng'egamba nti ye Katonda ajja kulabika era ajjawo bino ebyateekebwawo abantu, kubanga obukulembeze bwa Katonda tebujja lwa bukulembeze bw'abantu, naye ye Katonda ye kennyini yaleeta obukulembeze ng'obwo. Naye balina bye bagenda okugezaako okuleeta nga bino bikontana n'ensalawo y'omutima gw'omuntu, nawe kityo Yesu Kristo alyoke ajje. N'olwekyo kye twali tuluubirira tekwali kulaga nti tuli ku luuyi olw'amazima ennyo ddala, newankubadde ffe tukikiriza nti tuli ku luuyi lw'amazima, ate twali tetugenderedde kubakomyawo mu mazima nti bave mu bulimba bwe balimu, kubanga Bayibuli ekiraga bulungi nti n'abasinga mu bo tebajja kukkiriza mazima. Naye kye twali tugenderedde kwe kuddamu okuzuukusa abantu ba Katonda nti beeteeketeeke, kubanga tuli mu kiseera eky'enkomerero. Ebintu bino byonna bigenda kutuukirira. Abantu bagamba nti bino bijja kujja mu biseera bya mabega nnyo, nabo bagamba nti bijja kutwala ebbanga lya myaka 250. Nawe kityo nti bino bye baagala okukola biryoke bituukirire. Naye ffe tubagamba nti nedda, bino bintu bisobola okutuukira mu ngeri ey'amangu. Bino ebintu bisobola okujja nga bizze mu ngeri etamanyikiddwa. N'olwekyo ekibuuzo kikino nti kaakano ffe tweteeseteese bino ebintu leka tubinnyonnyoleko bulungi. Bwe baba nga bawulira nti bakyalina omukisa omutonotono, ekiseera ekitono eky'omukisa, era nga bagamba nti obukulembeze obw'okuteekawo bino bye baagala biteekebwewo, nga guno gwe mukisa gwe bagamba nti gwe balina, Martin obukulembeze obwo bwakukuma mu 2028. N'olwekyo omukisa guno gwe baagala okukozesa kye kiseera kino okuva mu mwaka gw'2025 oluvannyuma lw'omwaka guno okutuuka mu 2028. Naye ate kino si kiseera kiwanvu. Twafuna okwogera mu biseera ebyayita n'abo ab'omu kiseera eky'ekizikiza bye boogerako, okusinziira ku ebyo ebyafaayo by'omu Bayibuli kye byogerako, ate ng'ebintu bino byatuteeka ne mu buzibu obw'amaanyi. Naye tetwateekawo nnaku za mwezi, naye ffe twogera ku bubonero bw'ekiseera ne tugamba nti Kristo asobola n'okuba nga ayongezaayo ekiseera oba okukikeendeza. Naye bino si ffe tuteekawo okusalawo kwabyo, naye amazima galiwo gali nti ebintu ebyayogerwako biyinza okuba nga kaakano bigenda kwanguwa ddala ne bibeerawo mu kiseera ekyamangu ddala. Baagala okubiteekesa mu nkola nga bakyalina omukisa guno. N'olwekyo nzikiriza bulungi nti ebintu bino bisobokera ddala. Leka tukakase kino, kisobokera ddala. Nti bino ebyayogerwako mu Bayibuli eby'omu kiseera eky'oluvannyuma bisobola okutandika okutuukirizibwa ne bitandika okuteekebwa mu nkola mu kiseera kino ekizibu kye tulimu. Ate ebintu bino olw'ekiseera ekimpi kye tulina bisaanidde bijje mu bwangu ddala, ne bijja mu ngeri ebadde etimanyiddwa. Ate nsuubira nga bwe twali tukyogerako mu kiseera ekyayita, Katonda yatuwa ekyokulabirako ekirungi. Kaakano kino tekyabaawo mu ngeri etamanyikiddwa mu kiseera ekya COVID waneeno mu nsi mwonna, bwe kityo bwe kyali. Kakati ensi yonna teyakyukakyuka mu lunaku lumu lwokka. Bwe kityo bwe kyali. Ebintu nga bwe biri kaakano byawukana n'engeri gye byali mu myaka 5 egiyise. Nedda ezo nkyukakyuka ate nga kaakano zifuuse ekintu ekimanyikiddwa obulungi. N'olwekyo leka tulabe ku kusomoozebwa nga kuno ate tunnyonnyole bulungi ku leka tubigatte awamu n'ebyo ebyawandiikibwa era n'amawulire ag'enjawulo agalabika. Kakati wano tuyinza okwebuuza nti singa tubeera tulina okukkiriza okw'amaanyi, ebintu bino birina okuba nga
nga bijja mu ngeri gye tubadde tetutegeera, oba omukuumi ayina okuba nga asobola okutuula mu kifo ewakuumirwa kakati oluvannyuma n'akuba enduulu oba n'alangirira n'abulira abantu abali mu kkanisa nga bagamba nti nkimanyi bulungi nti tuli mu kiro ate nkimanyi bulungi nti mwenna mwebase, naye kaakano tuli mu kulaba ekintu ekijja nga kitwolekedde, n'olwekyo twagala okubazuukusa, kubanga okusumagira kwammwe kubanga kungi nnyo era kusobola n'okuzuukusa engo kaakano muzuukuke nti ate era mweteeketeeke. Ekyo kye twagala okukola. Kaakano leka tusabe. Tusooke tusabe. Our Heavenly Father, Kitaffe atwagala ali mu ggulu, tuweesiimye kubanga tuli mu kulaba bino ebintu byonna nga biri mu kutuukirira mu maaso gaffe, ate era tuli basanyufu kubanga tuli mu kiseera kino mwe tuli, naye nga tetuli wamu naawe. N'olwekyo tukusaba Mukama omulisize okutegeera kwaffe, otusobozese okutegeera ebintu bino byonna, ffe n'abo bonna abatugoberera n'abo abali ku mitimbagano egy'enjawulo, tulyoke tubeere nga tuzuukuse era tulyoke tubulire ensi. Tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Martin, just a question. Martin, nina ekibuuzo. Okuzuukuka omuntu n'abeera nga yeeteeseteese, newankubadde ng'ebyo ebimuzuukusiza biyinza obuteeyolesa mu mangu, kakano kirungi oba kibi? Kakano ekirungi kwe kuba nti omuntu ayinza okuba nga yeebaka ne wabeerawo ebimutuuka ng'abadde teyeetegese. Ekirungi kwe kuba nti obadde nga ozuukuse ate era nga weeteeseteese. Biringa ebigambo ebimu omuntu omu bye yayogerako n'agamba, kiba kirungi okubeerawo nti nga Katonda bw'ali, okusinga okubeerawo nga Katonda bw'ataliiwo, kakati oluvannyuma n'okisuula nti Katonda abaddewo. Ekirungi oyogedde bulungi. Ensi zonna zinaasobola zitya okwegattira ku kintu ekimu nti balyoke base kimu? Ebintu ebyo tebijja kubeerawo. Naye ate olowooza mu COVID ebintu byasoboka bitya okubanga ensi zonna zeegattira wamu okubeera n'enteekateeka emu? Era ekyo ekintu osobola okukyebuuza. Bw'obanga okyalina okubuusabuusa ng'okwo, osaanidde ojjukire ebyo ebyabeerawo mu kiseera ekyakayita. Kubanga abantu bangi bagamba nti newankubadde ng'amateeka gano gateekebwa mu nkola, abantu tebasobola kubikkiriza. Naye ate ensi yonna yakkiriza amateeka ga COVID mu ngeri eyali temanyi, ate abo bonna abataagagondera baayisibwa mu ngeri enzibu, era ne baba nga tebalina na ddembe. Bwe kyali ate okusinziira mu nsi ezimu, ebitongole ebikwasaganya by'eddembe byajjanga ne bitegeeza abantu nti osaanidde okole ebyo ebyetaagirwa, tewaliwo kusalawo kulala. Martin, leka tulabe obanga waliwo ekintu kye tusobola okuzuula mu bintu bino byonna. Wano waliwo obukakafu obuva mu Child Guidance ekyogera ku ngeri ey'okusasamaza okw'amaanyi. Okusobya ku mateeka kuli kumpi nnyo okunaatera okutuukisibwako, era nga tekusobola kweyongerayo n'okubeera nga kugumiikirizikika. Obulimba obw'amaanyi bujjudde mu bantu ate nga bugenda kuba nga bweyolekera nnyo mu bantu ab'ensi. Enkomerero eri kumpi nnyo ddala. Abantu basaanidde babeere nga beeteekeddeteekedde ekyo ekigenda okubeera mu nsi, ate nga kino kijja kubeerawo mu ngeri gye babadde tebamanyi. Ekiseera kyaffe kya muwendo nnyo ddala. Tusigazza ekiseera kitono nnyo, ekiseera kimpi eky'ekisa. Mwe tusaanidde okuba nga tweteekeddeteekedde ekiseera eky'obulamu obutaggwaawo. Martin, kirabika bulungi nti mu bikakasa bino bye tulabye waliwo ekintu ekyetaagibwa okukolebwa mu bwangu ddala. Kakano abantu ba Katonda ki kye beetaaga? Martin, abantu bwe baba nga kakano beebase, beetaaga okudda okujja. Ate mu kiseera kino kakano basumagidde. Ate nina okutya nti abantu kakano bayinza okuba nga basumagidde. Abakristaayo basaanidde babeere nga beeteekeddeteekedde ekintu ekigenda okujja mu ngeri etamanyikiddwa waneeno mu nsi. Ate basaanidde babeere nga beeteefuteefu nga bayiga ekigambo kya Katonda nga bamalirivu, era nga basaanidde babeere nga baagala nnyo okuzimba Katonda abakoowoola okubeera nga babeera n'okudda okujja era n'okuddamu okweddaabulula. Naye kaakano waliwo ebintu ebyo biri bibiri, naye ate abantu bangi bagamba nti ebintu ebyo bibiri bitegeeza ekintu kimu.
naye si bwe kityo bwe kiri, kubanga okudda obujja kuyinza okubeerawo mu mpisa z'omuntu naye nga tewali bukakafu bw'amaanyi bulaga ekyo. Naye ate singa tewabeerawo kweddaabulula, omuntu yenna abeera alina obuzibu obw'amaanyi. Bw'obanga wawaba okugenda mu makubo ageewala, okudda obujja si kye kintu kyokka kye weetaaga, naye osaanidde oluddemu ogolole n'amakubo go, oddemu otambulire mu kkubo ery'obutuukirivu. Ekyo tusaanidde okuddamu okufuna kwe kufuna okudda obujja okwa nnamaddala, okunoonya ekintu nga kino kye kyandibadde ekiruubirirwa kyaffe ekikulu. Ekiseera kyatuuka eky'okuddamu okubuulira enjiri ekitasaanidde kuddizibwa mabega. Okubuulira kuno kw'enjiri singa kubeera kuleeteddwa mu kkanisa, kujjawo omwoyo oli abadde mu bantu alimu okubeera n'entalo era n'okubeera nga baagala okufuna ebitiibwa. Waliwo ekiseera abantu bwe baali nga bazuukufu ne bagamba nti ebintu bino by'amaanyi ne batandika nnyo okusaba, naye ate oluvannyuma kaakano bwe tutuuse abantu baddamu ne badda emabega ne beebaka. Okudda obujja era n'okweddaabulula bisaanidde bibeerengawo. Okudda obujja n'okweddaabulula by'ebintu bibiri naye nga bya njawulo. Okudda obujja kutegeeza okutandikawo embeera enkyufu mu bulamu bw'omuntu, okuzuukuka kw'endowooza z'omuntu era n'omutima gwe, okuzuukira n'ova mu kufa okw'eby'omwoyo. Okudda obujja kutegeeza okuddamu okuteeka ebintu mu kifo ekituufu. Bino bikyusa endowooza z'omuntu n'ebirowoozo era n'ebintu bye yamanyira okukola. Osaanidde oteekese mu nkola ebyawandiikibwa ebitukuvu kye byogerako. Ate ne bwankubadde ng'ebintu nga bino badde nga tobikola, kaakano kino kye kiseera ekituufu okutandika okubikola, kubanga ebintu bino byetaaga okwanguyizibwako. Okweddaabula tekusobola kufuna ebibala eby'obutuukirivu okuggyako nga kwegattidde wamu era n'okudda obujja okw'omu mwoyo. Okudda obujja n'okweddaabula bisaanidde bikole ogwo omulimu omulungi bye biteekeddwa okukola. Ate omulimu guno okutuukikako bisaanidde bibeere nga bikolera wamu. Osaanidde obeere nga oluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu buli lunaku. Kakati abantu oyinza kubaddamu otya singa babeera bakubuuzizza nga bagamba nti ebigambo bino bitulaga nga tusaanidde tuteekewo ekintu ekiggya, kubanga okusinziira ng'ebintu bwe biri mu kiseera kino birabika nga ebitayimiridde bulungi. Martin ffe tetuli nsulo ey'amazima. Kakati lwaki tuyinza okuyimirirawo nga tulinga abanoonyereza obunoonyereza? Bwe tunaaba nga tussa kimu ne twegattira wamu mu mazima, tujja kutwala amazima gano okutwetooloola wonna. Abalala bonna bajja kutugoberera. Kaakano nyinza okuba ow'amazima singa mba njogedde ne ŋŋamba nti okweddaabulula kusinziira ku ebyo eby'okuddamu okuteeka ebintu mu nkola ey'amazima n'okukyuka okw'enkola era ne mu ndowooza ey'Abakristaayo n'enneeyisa era n'empisa zaabwe. Bino si bye bintu ebikwata ku bisekinnoomu. Guno mulimu gwa sekinnoomu, naddala singa obanga walina okubeera nga waliwo bye wali okola bikontana n'amateeka ga Katonda nga weetaaga okukyusa. Kuno si kuteekawo enkola ez'omu mutima empya, nedda bino kwe kuteekateeka omutima gwo okuguza obujja. Zino nkyukakyuka za muntu sekinnoomu. Kaakano leka tulabe obanga waliwo bye tusobola okutereeza mu kiseera kino ekyamangu ddala. Tutegeeze abantu nti basaanidde bazuukuke, kubanga tusemberedde enkomerero. Bwe muba nga ebintu bino mubadde nga temubikola, musaanidde mutandike okubikola mu kiseera kino, kubanga singa binaaba nga bizze bwe mutyo ne muzuukuka ne mutandika okukoleeza ettabaaza zammwe, mujja kuba nga mukeereye. Kino kye kiseera eky'okufuna amafuta mu kiseera nga kino. Ensi eringa eri mu katemba. Bannakatemba nga be bantu bano abali mu nsi beeteefuteefu okukola okuzanya ekitundu kyabwe ekisembayo. Abasinga mu bantu tebalinaamu kussa kimu okubagattira awamu. Ebintu bino byonna byogerwa abantu nga bagamba nti tekisoboka nti ensi ebeere nga essa kimu. Naye temulowooza kyali kitya wano mu COVID. Buli ddiini, buli nsi yonna, byonna byegatta ne bidda wamu mu lunaku lumu lwokka. Bajja kuddamu beegatte wamu. Mukama yeetegereza byonna era nga ekigendererwa kye kyabo bonna abatambulira mu butali butuukirivu, ate ng'ekigendererwa ekyo kijja kutuukisibwako.
ensi teteekebwangako mu mikono gy'abantu newankubadde nga ye Katonda akkiriza obunnanfuusi era n'obulimba amaanyi ag'emagombe meetefutefu okuleeta amaanyi amalala okuva eyo ye Setaani ajja kukola n'amaanyi mangi nga alaga obunnanfuusi era n'obulimba ng'alaga nti ye Kristo akomyewo omulundi ogwokubiri era ng'ajja kukolera mu bantu bano bonna abakola mu ngeri ey'ekyama babeera bali mu kutuukiriza ebigendererwa by'omulabe omulimu guno gujja kuba nga gugobererwa obuzibu obw'amaanyi Martin ekintu kye tubadde nga tugulirako mu myaka mingi egyakayita ekintu kino kituukibwako mu bigambo bino byokka kubanga kirabika bulungi ate amaanyi gano ag'obulimba agalabika gayina obulimba obw'amaanyi bwe twali nga twogerako n'abo abali ku luuyi olwaddira Sande batugamba bulungi nti nabo bali ku luuyi lwa Kristo naye ate nga bakikola mu ngeri etali ntuufu bwe kityo bwe kiri ate bayinza okulaga nti bo baagala n'empisa enkyufu oba oliawo nga si bwe kityo bwe kiri tewali ayinza kuzuula kituufu oba oliawo nga balina ebibi bye baakola mu kiseera ekyayita nga baagala okubikwekerera naye mu ebyo byonna tetulina kye tuluubiridde kulaba naye kaakano kyanguwa kitya okuteekawo empisa ez'okukyuka wano mu kkanisa era n'ensi yonna okutwaliza awamu ate amadiini agaagala ebintu nga bino si be babikkiriza bulijjo Martin waliwo wano amawulire agava ku mukutu ogumu kale ogutatera kwagalibwa nnyo wano mu nsi ebintu bino singa tunaaba tubiwulidde nga tubijja ku ndowooza y'abantu abo bonna bisaanidde bibeeko ne kye bituzimba ebintu bino leka tubiwulire tusaanidde tumanye bo nga bo kye boogera nga bwe twalaba ebya Bravocast n'ebya Alice Bailey n'ebyo bye baayogerako ebinaatera okutuukirira bino nabyo tusobola okubiraba n'olwekyo wano waliwo yabeera mu kiseera eky'emabega nga ye yali akulembera ekkanisa ya Setaani ebiruubirirwa eby'okutandika mu 2025 okutuuka mu 2027 ennaku zino zeewuunyisa nnyo kubanga waliwo n'ekiwandiiko kye tumanyi nga kijja kutandikira mu Amerika mu 2025 tetugamba nti enkomerero egenda kubeera ya mu mwaka 2027 naye ate ng'ennaku z'omwezi zino zeewuunyisa nnyo olw'ensonga zimu na zimu n'olwekyo leka tuwulire omusajja ono kye yayogerako nali omu ku bakulembeze b'ekkanisa ya Setaani ate nalaba enteekateeka ya Setaani nze kennyini nali omu ku baali bateekateeka enteekateeka za Setaani nga tukola n'ebitongole ebirala ebya Setaani waneeno ku nsi ate buli luvannyuma lw'emyaka 9 enteekateeka eno yabeeranga n'okuddaabuluzibwa n'olwekyo kinneewuunyisa nnyo n'enteekateeka eri mu kuteekebwa mu nkola kaakano nga yakukoma mu mwaka gwa 2027 simanyi bulungi obanga waliwo ekijja okuddirira ku bino nekye nasobola okulaba n'amaaso gange era ne mu nkola endala ez'enjawulo eza digito ze nabeerangamu era n'abantu abalala b'omu ddiini ya Setaani nakizuula nti bye bino ebintu ebigenda mu maaso kaakano bwe nali nga nakafuluma mu kibiina eky'abantu abasinza Setaani omwezi ogwokutaano ogw'omwaka 2022 bwe nava mu ddiini ya Setaani waliwo bye nayogerako ate nga nina obukakafu nagamba nti mu mwaka ogw'2025 abantu bajja kusibibwa olw'okusabiranga mu makubo nga basabira abantu abalala ate nti abantu bajja kuba nga bateekebwa mu buzibu obw'amaanyi nga babalanga okubeera abakristaayo waneeno mu Europe ebyo nabyogera kubanga nali mmanyi ebiri mu nteekateeka yaabwe tebwali bunnabbi oba nti manyi ebyo ebigenda okujja naye lwakuba nali mmanyi ebyo ebiri mu nteekateeka ate abantu baalowooza okuba nti ndi mulalu naye kaakano ndi mu kwogera nti mu 2027 wajja kubeerawo eddiini emu wano mu nsi mwonna nga yeddiini ejja okuba nga ekkirizibwa wano mu nsi era nga yeddiini yokka eri mu mateeka era nga yeddiini yokka eri mu byafaayo ate nga eddiini eno esi ya bukristaayo Martin yayogera bulungi n'agamba nti eddiini eno ejja kuba si ya bukristaayo kakati kiyinza okuba nga kyekintu ekyegattira awamu eky'amadiini amalala gonna nange bwenti wendowooza nange bwenti wenkirowooza yagamba nti buyinza okuba nga bulinga obusiraamu naye ate nga bw'obyogeddeko nga bagamba nti bo okukkiriza kwabwe bakujja kujja jjaffe Ibulayimu bwe kityo bwe kiri nga bwe twakyogerako ate era ne paapa yakyogerako
nti kiyinzika okubanga nga buno kujja kuba okwegattira awamu okw'amaddiini era n'okussa wamu kwabwe. Nate mu nsi ez'obukristaayo wasobola okuba nga waliyo obukristaayo bwonna bwonna, naye ate nga mu nsi zino ez'obusiraamu nga bisinziira ku busiraamu naye ne bijja mu nsi mwonna, naye ne wabeerawo enteekateeka ezeegattira awamu ez'okuteekawo enkola ez'awamu. Ate bagambye nti tejja kuba ddiini ya bukristaayo bw'olaba mu ndagaano ziri ez'enzikiriza ziri ezigamba nti okukkiriza kwabwe bakujja ku Ibulayimu, balaga nti eddiini eno ejja kuba si yaabo. Kiraga nti eddiini eno ejja kuba si ya bukristaayo bwaddala. Bwe kiri kubanga bo bawakana okutangirirwa, naye bino singa tuba tetubifuddeeko mu nsi zino ez'ekikristaayo osobola okubeera n'empisa ez'obukristaayo, naye ate amateeka gayinza okuba nga gaawamu ne gagatta abantu bonna abakkiriza mu bukristaayo era n'abakkiriza mu by'obusiraamu. Mateeka akyago ye kaakano olunaku olw'okuwummula terubanga lugenda kubanga lukkirizibwa bonna, ne kaakano olunaku luno singa lubeera luteekeddwawo n'obupaapa ffe nga bwe tukikkiriza, ekitegeeza amaanyi g'akabonero kaakyo ne gasaasaana ku nsi zonna okugeza nga mu nkyukakyuka z'embeera y'obudde oba ku bikwatagana n'ensonga ey'okudda eri Katonda. Ebyo biba tebirina kye bitegeeza, oba ne bagamba nti byekuusa ku byenfuna oba ku bintu ebitwetoolodde. Ekintu ekyo tekisoboka. Twayongerayo era nga tugamba nti lino etteeka lijja kuba nga liteekesebwa mu nkola okwetooloola mu nsi bonna. Kakano abantu ne batubuuza nti abo bonna abatakkiriza mu Katonda n'amaddiini amalala bonna bannakkiriza batya etteeka nga lino? Y'ensonga ekwatagana ne mu kukyukakyuka kw'embeera y'obudde. Bwe kityo bwe kiri mu nsi zino ez'obusiraamu balina amateeka mu by'ennyambala, ate balina n'amateeka amalala agalondoola mu ngeri gye bambala. Ebintu ebyo tebabiyita shariya. Bwe kityo bwe kiri. Nate era n'ensi endala nazo ziyina amateeka ng'ago, naye amateeka g'ekikristaayo ge gatalina mateeka nga gano. Nate singa gabeera gateekeddwawo oba oliawo ng'agamu ku go tuyinza okugakkiririzaamu, naye etteeka erikwatagana n'olunaku olw'okuwummula eryo etteeka terisobola kulikkiririzaamu, kubanga waliwo ebintu bibiri naye ate nga bikontana. Ekisooka singa tubeera tugoberedde ebyawandiikibwa ebitukuvu, ke kabonero ak'eggwanga lya Katonda nga eno ebeera sabbiiti, naye ate bwe tugoberera ekereziya era n'abalokole, olunaku lwa Sande lwe lubawa obuyinza obw'okuteekesa mu nkola amateeka. N'olwekyo wano we wagenda okubeera olutalo. N'olwekyo nze sikkaanya naye ku ngeri ekintu kino eky'obukristaayo gye kigenda okweyisaamu, naye ate obukulembeze obw'ekikristaayo bwo obw'omu Bayibuli bujja kugenda maaso. Mu ekyo yayogera mazima, ate awo we wali ekizibu. Kaakano bye yayogera byatuukirira. Abantu bali mu kuteekebwa mu buzibu olw'okusabira mu bifo ebimu na bimu, era waliwo n'ebipande ebiraga nti mu kifo kino temukkirizibwa kubeeramu okusaba, era n'abantu abamu boogera ku bikwatagana ne ku by'okugyamu embuto. Ebintu ebyo byonna ate bituufu. Martin, njagala wano olagewo vidiyo ezimu. Ndi mu kukozesa Bayibuli ate nga ntambuza okuyigiriza kwange, naye ate mu kiseera kino kaakano ndi mu kubanga numbibwa ebitongole bya poliisi kubanga ndi mu kutambuza njiri. Tewali kintu ekikwatagana ne mu kumenya amateeka kye nakoze. Oli mu kwogerera ku kamera nti poliisi eri mu kukukwata. Nedda, poliisi tekuyinaako buzibu. Tuli mu kukugaana okubuulira abantu abalala ebikwatagana n'okukkiriza kwo, kubanga y'ensonga lwaki ffe tuli wano. Kakati singa abantu babeera bampaayiriza ne banjogerako ebintu ebitali bya mazima, nsaanidde okusirika bwe ntyo nneme kubanga ndeeta obuzibu. Bino ebintu tusaanidde tubyebuuzeeko. Tetuli mu kugezaako okukuyimiriza okwogera oba okukola ekintu ekyekuusa ku ebyo, naye tufunye essimu ez'enjawulo ezaawukana mu bantu ab'enjawulo nga batutegeeza nti tusaanidde tujje tukulemesa okujja okuwulira mu kitundu kino, kubanga waliwo abantu abatakkaanya na bino bye njogerako. Tekitegeeza nti nze ndi mu kukola kibi. Ekizibu si nti ly'eddembe ly'okwogera ekintu ekyo kiwulira bulungi,
naye obuzibu buli ku ebyo by'oyogera kubanga nsuubira nti ekyo kibi ate nga kyolekedde n'abantu abalala. Eyo y'ensonga lwaki nze ndi wano. Saagala kumalako ddembe lyo ery'okwogera oba ebyo by'oyagala okutegeeza, naye ate okusinziira ku mulamwa gw'oyogerako kye kindeetedde okubeera wano nze ng'owa poliisi, nti okuba nti byenjogera bifuuse eby'ekibi, tuyinza okugoberera akawaayiro akanamwanya akakwata ku ebyo omuntu by'aba ayogeddeko. Awo mba ndabika nga omubi singa mbeera ndi mu kukangakanga abantu nga ndi mu kukibasaba oba nga njogera ebigambo eby'okubakaka. Ate byonna bye ndi mu kukola, ekirungi nti ndi mu kubuulira nga nkozesa Bayibuli yokka. Newankubadde ng'oba tolina buzibu eri abantu abalala, naye ate omuntu bw'akizuula nti omuyinako obulabe okusinziira ku ebyo by'oyogera, n'atukubira ffe tusaanidde okujja. Ebintu ebyo bikkiriza, ebyo bigoberera amateeka ki? Bigoberera amateeka gano ag'omu Scotland. Eteeka ki kati mbuulira? Musango ki gwe nakoze okuba nga ndi mu kubuulira? Waliwo abantu nga bo bafuna obuzibu mu njogerayo. Naye byenjogera si njogera ya bukyayi. Kakati abagamba nti nze mbamalako eddembe ki kye basinziirako? Yo Bayibuli eyinza okuba nga eyogera ekibi eri abantu? Nina eddembe lyange mu by'okukkiriza Katonda, ate ng'eddembe lino ndiweebwa ssemateeka. Waliwo kabaka omu gw'empereza ng'ate ono ye kabaka ow'abantu. N'olwekyo ku nsonga eno nina eddembe ly'okubuulira Bayibuli. Saagala otandika ate kumbuulira njiri, kubanga kakano ndi mu mulimu gwange. Well, Martin, the fact is, Martin, amazima agaliwo nti bo bano boogera nga bagamba nti omuntu yenna singa aba ng'anyigirizibwa n'ebyo by'oyogera oba osobola okutuukisibwako obuzibu obw'amaanyi. Kakati gwe singa oba obulidde oba n'olaga nti waliwo eddiini yonna nti ya antikristo, ekintu ekyo tekisobola kunyiiza muntu yenna. Kituufu n'ate bantu bangi nnyo. Ate nze ebintu bino binneewuunyisa kubanga abapoliisi bagamba nti tetuwakanira nti olina eddembe ly'okwogera, naye ate nti singa oba otyoboola eddembe ly'abantu abalala nti eddembe eryo oba tokyalirina. Eyo bwe kityo bwe kiri. Naye ate oli eyali asinza Setaani ye yagambye atya? Yayogedde n'agamba nti ku biruubirirwa bye balina eby'okutandika mu 2025 okutuusa mu 2027, mu 2025 ab'omu nsi ey'ekizikiza bo bagamba nti wasaanidde wabeerewo okulabisibwa kwa Setaani. N'olwekyo mu ngeri emu oba endala amaanyi g'abadayimooni gasaanidde gabeere n'enkola mu ngeri etali y'amaanyi mu sosayate zonna, nga mwe mulina abakulembera mu bitundu ebyenjawulo ne gavumenti okutwaliza awamu. Naye kakati ekibuuzo kikino, wayinza okuba nga waliwo emboozi etulaga bino. Bwe kityo bwe kiri. Tetugenda kuddamu ebyo omuntu eyakola omulimu ogw'amaanyi, naye Sanche Matthew yawandiika n'agamba nti Kristo omuyigirire ayinza okuba nga kaakano agenda okuba nga alabika. Yalaga obunabbi obukwatagana ku R.C. Berry nga bwe yakiraga nti kino kijja kubeerawo mu mwaka gw'2025. N'alaga bulungi engeri ebintu bino gye bigenda okuba nga bituukikako. Waliwo ebiwandiiko ebigamba nti nga binnyonnyola ku bino. Eyakola omulimu ogw'amaanyi, wano waliwo link waneeno ku sikirini, ate nga ne mu discussion twakiteekamu. Omuntu yenna asobola okugenda neyetegereza ono Matthew Sanche ekintu kyayogerako, era ne banne bonna bakola omulimu ogw'amaanyi. Ate nsuubira nga kirungi nnyo omuntu yenna okulaba ebikwatagana ku vidiyo eno ne mutegeera ekyo kye yayogera ku bikwatagana n'ekintu nga kino. Naye amazima agaliwo gali nti ekyo Alice kye yayogerako mu myaka egy'emabega egiyiseeko kaakano kiri mu kutuukirira mu kiseera kino ffe kye tulimu. Kaakano ne biva nga bino birabika na bino ebirabika kakati bino nga byolesebwa na bino ebiringa ennyonyi ezitalina abavuzi oba n'ebyo ebintu ebijja naye nga biva mu ggulu. Ebyo byonna we biri waneeno mu byafaayo. Waliwo nate ebyakayolesebwa bye bagamba nti waliwo ebintu ebimyansa ebitategeerekeka ebyeyolesezza ennyo waneeno mu bwengula, naye ng'abantu abakozesa telescope basobola okubiraba, naye nga bagamba nti ebintu bino tebabimanyi. Waliwo omusomesa omu mu yunivasite yayogera n'agamba nti
waliwo ekidduka eky'omu bbanga ekyali kitambula naye ate ng'agamba nti kino kyalinga ekyokulwanyisa nti mu maaso kalinayo ettaala naye ate emabega tekalinaayo ttaala lyonna naye ate ebintu bino okukale leka tuleme kubiyingiramu nnyo naye kye twogerako kiri nti kakano waliwo okwegattira wamu mu nsi ey'ebirabika n'ensi ey'ebitalabika ate waliwo emboozi gye twakola ku bintu bino ebitambulira mu bwengula twali twogera ku bintu bino ebitali bya bulijjo nga tuli ne mukwano gwaffe Bradley ate ng'akyakola emboozi era ennungi bwe kityo bwe kiri twali wamu naye mu mboozi gye twakola n'abantu ab'omu Heritage Foundation bwe twayita Daga Wilson ate twakola bulungi ne Bradley era ne baganda be okwogera n'abantu bano n'olwekyo wano twaliwo oyinza okukiraba nti wano twayogera nti gano gaali maanyi ag'okwolesa amaanyi g'abadayimooni ebintu bino bwe biri mu kiseera kino mu nsi muno ekizibu eky'ekibi bwe kisaanidde kibeere nga kikoma ate ku nsi kuno waliwo amaanyi aga dayimooni era n'amaanyi ag'abantu ate amaanyi ga dayimooni gagenda kuba nga goolesebwa mu bikolwa kyenkana byonna ebikolebwa ku nsi kuno mu kusooka amaanyi gano gaakoleranga mu bintu ebitalabika mu bitongole ebikola mu kyama mu nkola ez'enjawulo mu bintu eby'obulaguzi oba nga byabeeranga mu ekereziya oba mu makanisa amalala wonna naye byabeeranga mu nsi ey'ebyo ebitalabika ffe bye tusobola okulaba naye kaakano nga bisaanidde birabike mu ngeri etegeerekeko obulungi emyoyo gino gisaanidde gibeere nga kaakano girabika mu ngeri erabikako obulungi n'olwekyo ekitegeeza baali balina enteekateeka ate era yayongera n'agamba nti mu 2025 ebintu bino bisaanidde bibeere nga bitandika naye era kaakano tubirabako n'amaaso musooke mulabe eno dokumenti ya Matthew Sanche n'olwekyo muzule obanga gano mazima oba si mazima kaakano leka tulabe gavumenti enkulu ey'omu nsi ekyo bayogerako tulabe ekyo abalokole ab'omu nsi kye balowooza bano bagamba nti kino ky'ekiseera eky'okubanga ekyuma nga tukikuba nga kikyayokya kubanga guno gwe mukisa gwokka ogw'okugoba ekibi nate ng'omukisa guno mpolampola gugenda gutugendako singa tetubaako kye tukola kaakano tubeera tukeereye nate era nga bw'obyogedde bali mu kukozesa omukisa guno ogw'akaseera akatono ke bakyalina nga bakyalina obukulembeze buno mu Amerika ekityo bwe kiri ate tuyina Lennox gwe twayogera naye era naye nga y'omu ku bantu abali mu kibinja kino naye twagala okuzuula ekyo Wilson kye yayogerako ate amaanyi ge masufu mu bintu ng'ebyo twafuna omukisa ogw'amaanyi okwogera naye ate era ne waliwo ebigambo nate waliwo ate ebigambo bye yasobola okwogera ne Daga Wilson nate n'abaako n'ebigambo ebirala bye yasobola okuyisa ku CNN ekizibu kino kyayogerwako nnyo mu bulambulukufu leka tukirabeko buli mateeka gonna gabeera gagenderedde kuteekawo embeera enkyufu mu kunnyonnyola kwabwe ekikulu si nti teeka ki naye buli teeka libeera lirina empisa ennungi ezaagala okutuukibwako naye ate abantu bwe batugamba nti ago amateeka ag'okudda eri Katonda ge mwagala okuteekesa mu nkola bajja kubanga bakubiriza abantu bonna okubikwatagana n'enzikiriza yammwe tubaddamu nti ye amateeka kyekyo kye galuubirira tosobola kubeera ne society yonna babeere nga tebalina mpisa nnungi naddala nga balina amateeka kakati ekibuuzo kikino nti ze mpisa ennungi ezaani buli society yonna eba eyina katonda waabwe gwe bakkiririzaamu mu Libya Saudi Arabia bonna babeera balina society nga balina amateeka gaabwe ge bakkiririzaamu naye ate mu nsi zino ez'ekikristaayo tusaanidde tubeere n'empisa ez'ekikristaayo kakano nga bayibuli weeyogera katonda gw'osinza empisa zo zikyuka ne zifaanana ng'ezize omuntu yenna akyuka n'afaananira ddala ekyo ky'asinza abantu bonna bafuuka ekifaananyi ky'ekyo kye bakkiriza nti ye katonda waabwe Okay, so Martin, if you are in a Christian Martin, bw'obanga oli mu nsi ey'ekikristaayo ebyo by'osaanidde okubanga oteekebwawoko
ebisinga mu nsi ez'ekikristaayo kakano birimu bagwira bwe kityo bwe kiri ate ezisinga ku nsinga zino abagwira baba bavudde mu madiini ag'enjawulo naddala nnyo eno mu Europe ate ebyo birina enkyukakyuka ez'amaanyi ze bireeta ku nneeyisa z'abantu nga bano ababeera mu nsi eyo n'olwekyo waliwo enkyukakyuka ezituukawo nga bagamba nti tetwagala kubeera na kintu ekitugatta awamu oba n'empisa nga zino ez'omu busiraamu tetwagala kubeera wansi w'amateeka aga shariya naye kale twagala amateeka ag'ekikristaayo kakano wano n'abagezigezi era n'abo ab'omu sayansi mu bakkiriza Katonda batuuka nabo ne basalawo ne bagamba nti nze mu mpisa zange ndi mukristaayo kubanga ekyo kye nsobola okusalawo okusinga okugenda mu mateeka aga shariya naye ate obwo obugwira ne bugenda nga bweyongera mu nsi nga Germany, Bungereza oba ensi endala zonna nazo ne zigenda nga zifuuka ensi ez'ekiyisiramu mu ngeri ez'enjawulo abalala nga bagamba nti nedda bino ebiva mu ggulu tusaanidde tubigobe nti tetusaanidde kugenda wala nnyo ne bino ebikwatagana ku kikolo kyaffe kirabika ng'ekibiina ekyokwagala ensi ekiri mu kwambuka kaakano ab'oku luuyi olwa kkono baayaniriza okugatika kw'ebintu nga kuno naye ate ab'oku luuyi olwa ddyo ne bagaana okugatika kuno okugeza singa otunulanga mu France oba mu Bungereza oba nga mu Germany waliwo okwesalanganamu kuno okw'amaanyi ate mu kiseera nga kino abo abalina amaanyi amangi be bano abagala enkyukakyuka abali ku luuyi olwa kkono naye ate ffe nga tugamba nti amaanyi gasaanidde gasenguke gadde ku bano abali ku luuyi olwa ddyo ate nga gavumenti ya Amerika be basaanidde okuba nga be bakulembedde ekintu nga kino kaakano gavumenti za Amerika zatandika okukulembera ekintu nga kino bwe kiri ye kaakano batandika okugamba nti twetaaga amateeka ag'ekikristaayo bwe kityo Trump akyogerako nnyo kaakano baateeka mu White House obukulembeze obusaanidde okubanga bulwanirira ekintu nga kino ye kaakano yali alwanyeko olutalo lw'abano abagwira bwe kiri mu mboozi gye yaakasembayo okukola yagamba nti mu nnaku 9 wano mu maaso ajja kuba amaze okugoba abagwira bangi nnyo ddala n'olwekyo kati ebintu bino byewuunyisa nti gavumenti ya Amerika abantu abasinga abagendayo si be bantu abava mu maddiini amalala naye ate bantu era bakristaayo naddala abasinga babeera bakatuliki naye ekizibu kiri nti abantu bano abasinga baba baagala ebyabo abagala enkyukakyuka bali ku luuyi olwa kkono n'olwekyo abantu bano baba basobola okuwagira ebibi ebirala bingi nnyo mu kifo ky'okuwagira okulwanagana n'abano abagwira nti n'olwekyo ekyuma musanidde mu kikoonekone nga kikyayokya nti musende omuntu yenna ayinza okuba ng'ayina ne ku bikwatagana okugaana embeera ez'ekikristaayo ate wano w'omu Europe wano balinga abali mu muzannyo guno ogwa kabaka w'ebugwanjuba n'ebuvanjuba ate w'omu Europe ebiseera ebisinga okusinga obuzibu obuliyo nti bwe buno obwekuusa ku mbeera ez'ekikristaayo nti n'olwekyo leka tuddeyo gye twali mu kusooka nga Wilson bwe yakyogeddeko bagamba nti baagala okuteekawo amateeka okuteekawo empisa ezirabika bw'atyo bwe yagambye Doug Wilson ate ago ge mateeka ge yabadde ayogerako nti Katonda gwe tuweereza ye Katonda wa Bayibuli nti ono ye Katonda ow'ekikristaayo Katonda w'abakristaayo nti ate amateeka gaffe gasaanidde gabeere nga mateeka ga kikristaayo naye ate mu mboozi gye twakola ne Lennox leka tulabe emboozi eno kakati abapolitics singa banaaba nga batuuse mu bifo byabwe eby'obufuzi bajja kuteekesa mu nkola amateeka ng'omuli aga sabbiiti oba abo balina kulinda nti n'abatuuze bonna basooke bateekese mu nkola ekikolwa nga kino kye twetaaga si gwe muwendo omungi ogw'abatuuze abawagira etteeka nga lino naye twetaaga abantu abatine naye nga balina amaanyi mangi ate ekibinja eky'abantu bano abakulembeze ne bakyusa ebirowoozo by'abantu abangi nsuubira nga ebintu bino kaakano Trump ali mu kubikolako kubanga mu biseera ebyakayita bafuna abakkiriza naye nga balina amaanyi matono kubikwatagana n'okuteeka mu nkola amateeka nga bakozesa obuyinza bwa politics
naye kaakano Trump ali mu kulaga ensi yonna nti basobola okuteekesa mu nkola amateeka ag'enjawulo nga tebisoose na kuyita mu paliyamenti naye nga bakozesa obuyinza bwa pulezidenti. Nsuubira nga tewali muntu ayinza okweyawula ku nteekateeka zino eza politics omuli okubuusabuusa Katonda, naye wasaanidde wabeerewo ekiseera nga bw'oba owangudde okulonda nga kuli ng'osaanidde otandike okuteekawo embeera ezirabikako era ne ku abo be muba nga temussa kimu. Bwe twali nga tulina amateeka ga Sunday, amateeka agayitibwa amateeka aga bbulu, aba Anglican era n'abo aba Batista, ebintu bino twabanga tubikkaanyaako. Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu ebintu bino baalinga tebabikkiriza, naye ate ebintu bino saagala bibeere buzibu eri ffe. Leka tugambe nti amateeka gano ageekuusa ku mulimu tegalagira bantu kubanga bawummula ennaku 2 mu wiiki, kubanga kakano ensi yonna eyagala olunaku lumu olw'okuwummulirangako. Kakano kinaalabika kitya singa amateeka gano gabeera nga gaakukaka bantu ne batandika okukaka abantu okubeera n'embeera ez'okusinza. Nze nkakasa bulungi nti n'amateeka agali ku kipande ekisooka gateekesa mu nkola amateeka aga gavumenti. Nzikiriza bulungi nti mu ggwanga mwonna ebitundu 99.99 ku 100 eby'abatuuze kakano bakuuma olunaku olwa Sunday, naye nga waliwo omuntu omu akkiriza nti asaanidde okuba nga akuuma olunaku olutali luno ajja kusanga okusoomoozebwa okw'amaanyi. Nsuubira nti kyandibadde kirungi singa society y'abantu bonna babeera nga bali mu kukkaanya okw'ekintu kimu nga bassa ekintu kimu. Okweraliikira ffe kwe tulina kuli nti mu kiseera ekijja abantu bajja kutandika okuba nga bateekebwa mu buzibu era n'okusibibwa nga bwe kyali mu mwaka gwa 1888. Ebyo singa binaabeerawo bijja kuba bibi, naye ate ekibi ekyo singa kinaabeerawo kijja kuba kirungi okusinziira ebintu nga bwe biri kaakano. Mu ngeri ki? Kaakano twakamala okutta abaana abasoba mu miliyoni 6. Ezo ze mbuto ezaakagibwamu. Kaakano kye tuyinza okukola ku bino kye kiruwa. Kaakano waliwo obukaafiiri obweyongedde ennyo. Abantu abakyusa emibiri gyabwe ne gikyuka okusinziiranga ku buzaaliranwa bwabwe, abalala ne bafumbirwa ensolo. Kwegamba kaakano tuli mu nsi eyakyuka. Nsuubira nti tetusaanidde kulwawo nnyo ku bakristaayo kye baakola mu myaka egisoba mu myaka nga300 egyakayita, oba abakristaayo bye boogerako nga bagamba nti ebyo tebisobola kubanga bintu birungi singa tuteekawo amateeka ago ag'okukkiriza mu Katonda, kubanga obwo si bwe buzibu obw'amaanyi bwe tulina. Obuzibu bwe tulina bwe buno nti obukaafiiri kaakano bwagala okutusinga amaanyi. Etteeka ligamba nti mu nnaku 6 okolenga emirimu gyo gyonna. Katugeze nti nze ntunda emigaati, kakati nenkakibwa okuggalawo edduuka lyange ku Sande. Kakati okwo si kutyobola ddembe lyange okusinziira ku nzikiriza yange. Kakati wano ebintu we byewuunyisiza. Nsuubira nti ffenna okubanga tuyinza okusobola okwegatira awamu kiyinza okuyambako mikwano gyange Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu singa mukkiriza nti olunaku olusooka mu wiiki lwe lunaku lwa Mukama waffe. Mu kiseera nga kino tujja kuba tetukyalina buzibu wadde. Eno y'engeri ennungi yokka ey'okuteekesa mu nkola ebintu byonna, kubanga kaakano tuli mu nsi ey'obukristaayo, ate nga ekitundu ekisinga mu bukristaayo baddira olunaku luno olwa Sande nga lwe lunaku lwa Mukama waffe. Naye ate singa eno ebadde ensi y'aba Seventh-day ab'olunaku olw'omusanvu, oba okugeza singa mubadde muyina ensi ey'Abadiventi ab'olunaku olw'omusanvu mu kifo kyonna kyonna, kakati nze ne ŋŋendayo nange mba nkimanyi bulungi nti nina okugoberera ennambika y'abantu ng'abo. Naye ate ebintu bino okusoboka obulungi kyetaagisa abantu abasinga okubanga bali ku luuyi lwo, kubanga bwe tulaba obunabbi kye bwogera bwa bwe tugenda kaakano tukiraba bulungi nti endowooza nga zino kaakano zituuse mu bifo eby'amaanyi. Kakati ekitegeeza abo bonna abali mu lukiiko olwa waggulu be Bakatuliki ab'e Roma. Ate kino kiteekawo ennambika eraga obulungi nti singa abakristaayo bano baba baagala okuddabulula ensi, bajja kutandika okukaka abantu bonna okuteekesa mu nkola amateeka gaabwe. Mujja kubanga baani ababakulembera.
bwe bukulembeze obw'ekiprotestanti oba bukatuliki. Nsuubira nti abantu abasinga batuwakanya era ne baagala n'okutulwanyisa, naye singa nabo babeera bateekeddwa mu kifo nga kino mwe tuli era ne baweebwa n'obuyinza bwe tulina ffe, nabo bayinza okukola ebintu bye bagamba nti tebasobola kukola era ne bakubiriza abantu bonna okugoberera emisingi gyabwe. Nsuubira nti singa nze omu ku bakristaayo bano abaagala okukyusa enneeyisa y'ensi oba n'okuddaabulula ensi mu bikwatagana n'enzikiriza y'ekikristaayo, mbagamba nti temulina kintu kyonna kye muteekeddwa kutya. Mpozi ffe tusaanidde tubeere n'okusalawo ku ekyo kye tuteekeddwa okukola. Martin, ekintu ekyewuunyisa wano bagamba nti kirungi singa ffe tuva ku luuyi lwe tuyimiriddemu, naye ekitabo kino kiraga bulungi. N'olwekyo singa tuva ku luuyi ffe lwe tuyimiriddeko, tubeera tukyamizza ekyo ffe kye tukkiriza Bayibuli kyeyogera ku kizibu ng'ekyo, oba ne kyetaagisa nti tukyuse erimu ku mateeka ga Katonda. Ekituufu tubeera tukyusizza erimu ku mateeka gano aga Katonda. Ekereziya Katuliki yali terina buzibu bwonna ku kikwatagana n'ekyo. Baakyusa amateeka ate era nabo ne bakikkiriza nti baagakyusa. Kakati olunyiri luno olwakyusibwa baagala okuba nga balukaka abantu bonna. Mu katikisimu mwe byawandiikibwa, Menum Novarum era bye birimu, Paapa ow'omu kiseera kino kwasinzidde ng'agamba nti olunaku olwa Sande lusaanidde lubeere nga lussibwamu ekitiibwa siteeti zonna. Bwe kiri ate jjukira nti ne mu mboozi gye twakola ne Wilson yayogera bulungi ebintu ebyefaananyiriza bino, naye bw'atyo bwe yayogera. Ate nti naye akkiriza bulungi nti olunaku luno lwava mu kubeera olwa Ssabbiiti ne lugenda ne lufuuka olunaku olwa Sande. Ojjukira n'ekirala kyayogera nti okukyuka nga kuno kwabeera mu nsi wonna kiringa okugamba nti ne mu ggulu byakyuka. Bwe kiri n'olwekyo ezitakwatagana na z'abantu bano. Ate era kyewuunyisa nga bwe twakyogeddeko nti beebuuza nti ekibi ekisinga kye kiruwa, kwe kuleka ensi yonna n'ezikirira oba okuyamba kwe kuggyawo enjawukana zino ezibeera ziri wakati wano, nawe kityo ensi yonna ebeerenga esobola okulokolebwa. Ate yayogedde ku bantu batono nnyo ddala, n'agamba nti abasinga we bali we bagenda okugenda. Bwe kiri naye tuyinza okwebuuza ekibuuzo, kakati abantu abasinga bulijjo babeera bali ku luuyi olw'amazima? Owooluganda omu yawa ekyokulabirako nti mu kiseera Kristo we yali nga akomererwa kyakolebwa abantu abangi ate yabagamba nti bo bakkiririza mu Katonda, naye ate nga baali mu bulimba. Martin, ebintu bino byewuunyisa. Ebintu bino leka mbyogere mu bulambulukufu. Kuno si kwe kuleeta obuzibu ku bantu bano be twayogera nabo mu mboozi eri gye twasooka okwogera nabo. Nedda, kubanga twayogera bulungi nnyo. Naye ate era nga bwe bagamba nti bayinza okuba nga tebeeteeseteese oba nga tebaagala kubanga balina kye bagenda okutyoboola. Naye amazima agaliwo nti ebyafaayo biraga nti abantu abasinga tebajja kukkaanya n'ekyo bo kye baagala. Ekyo nabo bakimanyi. Mu kiseera bwe bannaaba nga baagala okuteekesa mu nkola amateeka amalondoozi, naye ate ekibinja eky'abantu ne kigamba nti ffe tetujja kukkiriza bintu ebyo. Tewaliwo kubuusabuusa. Abamu bajja kugamba nti kirungi singa abantu bano battibwa, nawe kityo nti ekirungi ekyawamu kibeere nga kisobola okudduukirirwa. Kakati baani abaagala kino ekirungi ekyawamu? Bano si be b'Obukatuliki ab'e Roma? Bwe kiri 100 ku 100. Kakati ekirwa kye kino Martin, kakano tuli mu kiseera ebintu bino we bisobola okujja ne bijja ng'ebintu ebizze naye nga bibadde tebimanyikiddwa. Bw'onaaba nga teweegendereza ebintu bino bijja kujja ng'obadde teweeteeseteese. Bwe kiri leka tuwulire wano Wilson kye yayogerako. Ekkanisa empya yakagulwawo waneeno mu Washington DC, wano kumpi nnyo nga wakava waneeno ku Paliamenti enkulu eya America. Minisitule omukulu ono Pete Hexes y'omu ku baasooka okuyingira mu kusinza kw'omu kkanisa ng'eno. Eno ye kkanisa ey'abo abagamba nti bo baagala okuddaabulula ensi yonna nga bakozesa amateeka amakakali ag'omu Bayibuli. Mukristaayo w'Obukristaayo ayitibwa Doug Wilson talina kyabuusabuusa ku bikwatagana ne ku nzikiriza ye, ebikwatagana ne Katonda era n'ensi. Negomba okulaba nga
ekibuga kifuuka ekibuga kya Kristo, neegomba okulaba nga gavumenti efuuka gavumenti ya Kristo, era neegomba okulaba nga ensi yonna efuuka ensi y'ekikristaayo, era okutwaliza wamu ensi zonna nga zifuuka ez'ekikristaayo. Endowooza nga zino eza Wilson zigenze zifunibwamu okubuusabuusa, naye kaakano bigenze bifuuka ez'amaanyi mu nsi wonna. Mu kiseera we yasemba okugulawo ekkanisa empya, abakristaayo ab'amaanyi baayanirizibwa mu kusinza kwe, nga muno mwalimu n'omusirikale omukulu avunaanyizibwa ku by'obusirikale waneeno mu Amerika, nga ye Peter Hegseth. Kakati okuzimba ekkanisa waneeno mu Washington DC yemu ku missoni zammwe nti mulyoke mukyuse ebintu bino byonna eby'ekikristaayo. Bwe kiri, buli society yonna erina ekitongole ekirondoola gavumenti. Ekibuuzo kiri kimu ekiriwo nti bwe bukulembeze obwa Katonda obwane. Mu gavumenti egamba nti bo tebakkiriza mu Katonda, eddiini ekulembedde ebeera ya bukafiiri ate nga egattira wamu n'abatuuze bonna. Mu nsi ey'ekikristaayo buba bukulembeze bwa kikristaayo. Kiki oyinza okugamba omuntu atugobera singa akugamba nti nze ndi musiraamu, kakati gwe lwaki olowooza nti enzikiriza yo yennungi okusinga enzikiriza yange, nti era ne Katonda wasinga Katonda wange? Singa mbeera ngenze mu Saudi Arabia, mba neeteeseteese nti ngenda kugoberera enzikiriza yaabwe. Kitegeeza ne mu nsi yaffe abalimu basanidde bagoberere enteekateeka ye. Kitegeeza ne mu nsi yaffe abalimu basanidde nabo babeere nga bagoberera okusinziira nga Katonda waffe bw'ayagala. Ogambye nti weegomba okulaba ensi yonna ng'efuuka ey'ekikristaayo. Ekitegeeza mwagala okukaka ensi yonna okubanga efuuka ey'ekikristaayo nga bwe mwagala. Bwe kiri, naye nga tuyita mu ngeri ennungi ng'okubabuulira amawulire amalungi. Ate tulina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwe tusaanidde okukola, ate nga nsuubira nti kakano butuukirira bulungi. Bali mu kufuna amaanyi ag'enjawulo mu ngeri ey'amangu ddala, ate amaze okufuna amakanisa agasinga wano mu nsi, ate era baagala okweddiza ensi yonna, ate balina n'obuyinza okusinziira ku bufuzi obukulembera ensi. Daga Wilson y'omu ku bakulembeze abasinga abaagala okuteekesa mu nkola amateeka ag'obukristaayo, ate nga balina obwa sseruganda obw'amaanyi ne Trump. Kaakano baataddewo ne woofiisi ezivunaanyizibwa ku by'okudda eri Katonda waneeno mu White House, nga bino bikulemberwa Pastor Pro-Wright. Kakati abantu bangi balabika wano mu White House nga basaba era nga boogera ne mu nnimi ez'enjawulo. Tuyimiridde waneeno ku ttaka lya White House nga tukwegomba okomewo mu nsi muno, ayi Mukama. Okay, Martin. Martin, kakati kiki ekisoboka? Okusinziira ku ebyo ebiwulikika mu bino ebiriwo, ate ne Lennox naye ng'ali mu kibinja kino naye yakikkaatiriza bulungi nti obuzibu bwa Sabbiiti ye Sande. N'olwekyo mu kubyogerako kyandibadde kirungi baganda baffe Abadiventi singa bava mu kukkiriza kwabwe ne bakkiriza nti olunaku lwa Mukama waffe lwe lunaku olwa Sande. What is the probability, Martin? Kakati Martin, ekisoboka kye kiruwa? Okugeza nga ekitongole kya Hope era ne Crash of Minds ne bifuna omukisa ogw'okwogera of being able to talk nga balabagana maaso ku maaso n'abantu nga bali. Nsuubira nga Mukama yaggulawo emiryango mu kitundu nga kiri. God opened a window here. Ate neewuunya nnyo n'obuyinza Mukama bwe yatuwa n'obuvunaanyizibwa Mukama bwe yatuwa. Sikkiriza nti ebyo bye twayogerako mu kunyumya kuli, ate sisuubira nti ebigambo eby'amaanyi bye wali osobola okwogerera mu kifo nga kiri byandibadde bireeta obuzibu obw'amaanyi mu bantu bali. Naye ebintu nga bino singa bibeera bizuukusiza endowooza z'abantu ne bategeera nti luno lwe lutalo olutulindiridde, kaakano basobola okuzuukuka ne bava mu tulo twe balimu kaakano. Bwe kiri mu mwaka gwa 1888 Abadiventi we baalagira okukkiriza kwabwe ku bikwatagana n'etteeka erya Sande lyali lyasaliddwawo, abasinga byabakyusa. Naye bino tebigenda kubeerawo mulundi mulala. Naye ate ku mulundi ogwokubiri, okusinziira ku Bayibuli era n'omwoyo gw'obunabbi batugamba nti si bwe kityo bwe kigenda okubeera.
ate kuno kujja kuba okuzingisibwako kw'omulundi ogwokubiri. Leka njogere ekintu ekyokubiri nate. Abantu bonna be twagezaako okwogera nabo baayogera nti tekiri mu bo okusobola okutulugunya abantu bano. Naye twalaga bulungi nti ebyafaayo biraga nti olutalo nga luno olubeera lulaga nti waliwo okutulugunya okugenda okulabika. Ebintu ebisinga bo bye baagala ebikwatagana n'ebintu ebirabikako naffe tubikkiriza. Bwe kiri society eri mu kifo ekitateredde, ate kyandibadde kirungi singa abantu bonna babeera n'enzikiriza ez'ekikristaayo. Naye kakati ekizibu kikino, oyinza okuteekawo amateeka agafuga endowooza z'abantu mu biseera byonna eby'emabegako. Obukulembeze oba obufuzi bwagendanga buteekawo ebintu ebyekuusa ku bino, newankubadde nga tetwabakyusa, naddala kubanga kino si kyekyali ekigendererwa kyaffe ekikulu. Naye ate ebintu bino bwe binaatandika okugenda nga byeyolesa, naye ne bawonya amazima, kubanga okusinziira ku mboozi ze twakolanga nabo, twabalaga bulungi nti ebyawandiikibwa ebitukuvu biraga bulungi nti ebintu bino bijja kubeerawo. Ebintu bino baabirangirira mu kusooka, naye bwe banaabiraba nga bituukiridde nina okukkiriza kuno. Ate mukkiriza nti nze nkulemberwa Mwoyo Mutukuvu, n'olwekyo nzikiriza nga abasinga bajja kulaba ebintu nga bino ne bafuna okusalawo okulala. N'olwekyo kuno si kusalira musango Lennox, si kusalira musango Wilson, naye kuno kwe kukoowoola kwe tubawa nti mubeere n'okwagala okuzuula ebyo ebigenda okubeerawo. Kakati ki ekigenda okugulumizibwa? Byebyo abantu abangi bye basaba, oba engeri gye bawaamu okunnyonnyola ebintu, oba bye byawandiikibwa ebitukuvu ebigenda okutukulembera. Bwe kityo ate era kyekyo kyekibuuzo naffe kye twebuuza. Bwe tulaba obukulembeze obukulembera kaakano, era ne tulaba ab'obuyinza ab'amaanyi ab'enjawulo nga bali mu buyinza Bayibuli bweyita Antikristo, kino kye kiseera eky'okweteekateeka. Martin, nze nzikiriza nti Katonda yaggulawo enzigi, era Mukama nga yatuwa obuyinza okwogera ffe we tuyimiridde kaakano, oba nga bikkirizibwa oba tebikkirizibwa kaakano tebirina buzibu. Naye nzikiriza okuba nti kaakano byatuukirira. Mukama Katonda ayagala tuzuukuke kubanga ekiseera tusigaza kitono. Bwe kiri ate kino kye tweyongerayo n'okwogera. Leka tulabe Paaliyamenti enkulu yo kye yalangirira kyegenda okukola mu biseera eby'oluvannyuma bye bagenda okukola. Wano tuyina emboozi za madiini ga mirundi 3 agasibuka ku Ibulayimu nga bwe bagamba, era nga byebyo ebikwatagana ku nkyukakyuka mu mbeera z'obudde. Kaakano bye tukkiriza bitutegeeza ki? Si ekyo kye bitusaba. Emboozi za mirundi 3 nga zeekuusa ku bano abagamba nti bakkiririza mu Ibulayimu naye nga bikwatagana ne ku nkyukakyuka ey'embeera y'obudde. Luno lwe lukiiko olw'abo abakwatagana n'ebyobutonde era n'abo abaagala enkyukakyuka, nabwe kityo nti basobole okuvvuunuka ebisoomoozo ebijja mu bitundu mwe babeera mu mwaka guno ogw'2025. Kyewuunyisa engeri ennaku z'omwezi zino gye zeeyongera okwogerwako ennyo. Abakulembedde olukiiko bajja kweyongera okukizuula obulungi nti ebiwandiiko by'abasumba nga Laudato Si, kino si kye kiwandiiko ekyawandiikibwa Paapa eyakasembayo okuva ku bwa Paapa. Bwe kiri era ne Al-Mizan eziteekawo enteekateeka ezisaanidde okuba nga zituukirizibwa mu kulwanagana n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde wano mu nsi mwonna. Martin, nze wensinziira nti buno bwe buzibu obwateekebwawo naye nga tebuyina nsibuko yaabwo, nga ffe bwe tukiraba abakkiririza mu nzikiriza eno gye tujja ku Ibulayimu. Enneegomba okubuuza ekibuuzo kye nasooka okuwulira mabegako eyo. Abantu batera okugamba nti waliwo abaali baagala enkyukakyuka mu mbeera z'obudde, nabwe kityo nti bateekewo etteeka lino erya Sande, naye nti baamalibwamu amaanyi ne Trump. Ebyo biyinza okuba nga mazima? Nedda, si we kiri. Lwaki? Ebintu ebyo bikyaliwo. Kitegeeza nti obukulembeze buno obuliwo obwa Trump
bava mu ndagaano z'eppali ne bagamba nti bateekeddwa okuba nga bajja kuvumbula nga basobola okufuna okusima amafuta amangi singa banaaba bataddewo etteeka lino erya Sande nga lyekuusa ku kukyukakyuka kw'embeera y'obudde. Abali mu nteekateeka ng'eno bajja kuba nga basobola okubikkiriza. Eryo ly'eddala lye balinyirako nga baagala okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Bwe buba nga obukristaayo era n'enzikiriza endala zonna nga ly'eddaala ng'oluuyi olumu kwe lusinzira okulinnya, tetukimanyi bulungi nga kino kye kijja okubagatira awamu ate etteeka lya Sande lijja kuba nga libagatta wamu. Bwe kiri ekyo, kaakano leka tulabe wano Ramadhan we kyakkirizibwa nga kye kiwandiiko eky'Abasiraamu ekiraga engeri gye tusaanidde okufaayo ennyo ku nkyukakyuka ey'embeera y'obudde. Tuyinza nga okukiyita ekyalodotasi ey'Abayisiraamu. Kuno kusinza Setaani naye saagala kale tubiyingiremu nnyo. Al-Mizan y'endagaano ey'Abasiraamu eraga engeri ebitwetoolodde mu ngeri ey'okuweesa amaanyi ebitongole eby'amaanyi eby'omu nsi yonna era n'ebitongole ebirala byonna eby'okugatira awamu ensi n'ensi endala ezitwetoolodde. Kino kyakwekwasa lino ly'eddaala lye balinyirako nga baagala okulagira omuntu yenna empisa z'asaanidde okutambulirako. Ate n'etteeka lya Sande mweliri omwo naye tosobola kulijjamu. Al-Mizan era eddamu n'eraga bulungi emisingi egy'ebyo ebyetwetoolodde n'engeri ey'obuzibu obutwolekedde mu kiseera kino. Al-Mizan esinziira ku ssula eya Ar-Rahman nga kye kiwandiiko Allah omuyinza wa byonna omwannyonnyolera amaanyi gonna ag'obutonzi mu ngeri etegerekeka obulungi. N'olwekyo kaakati wano tuyina bakatonda ba mirundi ebiri, ate singa tubeera tugoberera bakatonda ba nzikiriza za mirundi ebiri, bakatonda babiri bano bonna batulaga nti tuteekeddwa okuba nga tuteekawo enkola empya ez'enzikiriza. Ate jjukira bulungi nti ne Laudato Si ayina enteekateeka mu by'okikaafiiri mwe bagambira nti enjuba n'omwezi nti ye muganda waffe era ne mwannyinaffe, ne bagamba nti ensi ye maama waffe. Bwe batyo bwe bakkiriza. Martin ekizibu ekirala nate ekiriwo nti bo Obuyisiraamu buteekawo amateeka gaabwe, ate twalaba okwekalakaasa okwali eno mu Yuropu nga bagamba nti bo okuva edda n'edda enzikiriza yaabwe yali ya Bukristaayo. Nti n'olwekyo tebaagala Abayisiraamu okubateerawo enzikiriza yaabwe. Ate nga bwe twakyogerako kyewuunyisa nti ono Richard Doughty bulijjo takkiriza mu Katonda naye kaakano ng'agamba nti alina enzikiriza ey'Ekikristaayo era nti ayagala amateeka nga gano. Kakati Martin, singa banaayagala okuteekesa mu nkola amateeka nga gano naye gavumenti ezitakkiriza mu Katonda ne batabikkiriza, olwo wanaaba waliwo okumeggana. Bwe kiri, leka tubirabe. Sharia law is now valid in Austria. A court has ruled in a decision widely condemned by locals. In a landmark legal decision, the court ruled that a contract made between two businessmen using Sharia law is valid in the country. One of the parties had taken the case to the court, pointing out Sharia's arbitrary nature. Omu ku baali baloopye yali asinziira ku nkola eya Sharia ey'abannaffe Abayisiraamu era ng'agamba nti etteeka lino terisaanidde kubeera mu nsi. Newankubadde ng'etteeka lino erya Sharia teritegeerekeka era nga livunulwa mu ngeri etategeerekeka bulungi, waliwo abazze nga bagamba nti etteeka lino lityoboola eddembe era n'emisingi emirala gyonna agalondola Australia, naye etteeka lyawakanya kino nga bagamba nti etteeka lya Sharia nti terina buzibu bwonna ku mateeka ga Australia. Okusalawo kuno okwanyiza abo bonna abeesigamiziddwa ku ebyo ebyedda wano mu Australia era ne gavumenti yaabwe, naye ate nga minisita omukulu ow'omu Europe avunaanyizibwa ku banoonyi b'obubuddamu era n'ebyamaka wagambira nti Sharia terina buzibu bwonna mu Australia era nti tesaanidde na kulabikayo. Ekireeta bino kwe
agamba nti ensi eno tekkiririza nnyo mu nzikiriza ey'ekiyisiraamu. Ensi eno yakkiriza obuyisiraamu omulundi ogwasooka mu 1972, naye oluvannyuma ne bakyusa etteeka lino ne bagaana emizikiti okuba nga gizimbibwa mu nsi, ekyabaleetera okuba nga kaakano bamegana n'abayisiraamu nga baali bagamba nti bo gavumenti tebaagala. Era ne mu Europe era ne mu Bungereza nawo weeyongedde okulabika ebintu nga bino obw'abantu bano abakkiriza mu nzikiriza eya Sharia. Erinnya Muhammad ly'erinnya erikyasinze okwagalibwa ennyo erituumibwa abaana abazaalibwa mu Bungereza kaakano. Martin, lwaki ebintu bino byonna tubiraga? Tuli mu kulaga nti ensi esaanidde ebeeremu n'enjawukana mu bintu byonna ebirabikako, abamu nga bakulemberwa Obuyisiraamu, abalala nga bakulemberwa Obukristaayo. Naye kaakano waliwo n'obukuubagano wakati w'abo abaagala enkyukakyuka era n'abo abasinzi era n'abo abanyweredde ku misingi gyabwe. Obukuubagano buno bweyongedde nnyo ate ng'obuyinza buli mu kweyongeramu abo abagamba nti bo banyweredde ku misingi gy'ekkanisa. Ate mu kusooka obuyinza bwali ku luuyi lumu mu kiseera ky'okufuga kwa Biden, naye kaakano ng'obuyinza buno bwazze ku abo abagamba nti bo bakkiriza mu Katonda okugeza nga ba Trump. Naye mu Bungereza si bwe kito bwe kiri. Leka tulabe ebintu bino gye bitutwala. Kyewuunyisa nti bagenze bateekawo firimu ez'enjawulo. Leka ebintu bino tubigeraageranye n'omuntu oli eyabeerako mu ddiini eya Setaani gwe twalabye nga bwe yayogera. Bino ebintu mwebiwulirize. Nalaba ng'ensi egenze efuuka ebisasiro. Nalaba ebyo ebigenda okugira ensi, n'olwekyo nga nnyinza okukwagaliza okuba nga tewazaalibwa. Emyaka 1000 giyiseewo. Kubikulirwa essula ya 2:7. Emyaka 1000 giyiseewo. Emyaka 1000 bwe ginaaba nga giyiseewo, Setaani ajja kuleka amaanyi ge mu kkomera olunyiriri olw'omusanvu. Bino ebintu si byakuzannya. 27. Kiri kitya waneeno ku nkomerero ey'ebiseera? Osuubira ng'eno y'entandikwa ey'ekiseera ekijja? Naye y'enkyukakyuka mu byenzikiriza, ate musaanidde mujje mukwataganyize awamu naffe. Ekyo kijja kuba kirungi nnyo. Mutubulire kye mwagala. Mbulira kyonna ky'oyagala ngenda kukikuwa. Ndi wano nze Setaani ebintu bino byonna we byatandikira. Ani asobola okuwakanya nti emyaka 10 egyasooka gyonna gyali gyange mu ngeri etegerekeko obulungi? Kakati kiseera kyange. That's pretty perfect. Ebyo babyogedde bulungi. Martin, kale era biyinza okuba nga gujja kutusinga kubanga tuteekawo ennaku z'omwezi, naye tetuli mu kuteekawo ennaku za mwezi, naye tuli mu kwogera ku bantu bano bye boogerako. Nze byanneewuunyisa nnyo kubanga nti waliwo ekintu ekigenderere oba ebintu ebigenda okujja, ate nga byogerwa abo abali ku luuyi lwa Setaani. Oluuyi lwonna luyinza okutunulako era ne mu Hollywood, ate era katuddemu tukikkaatirize waneeno Hollywood. Ate ba Jesuits balabe ba Katonda newankubadde nga beeyita abantu ba Yesu, tebakkiririza mu Bayibuli, tebakkiriza mu kigambo kya Katonda. Bagamba nti gwe guli omusota ogw'obusaggwa era nga bwe babyeyita. Ate ekigendererwa kyabwe ekikulu kwe kuggyawo Obuprotestanti obw'Ekikristaayo ne bateeka amaanyi gaabwe gonna wansi w'emikono gya Paapa, kwe kuteekawo olunaku lwa Sande ne baggyawo olunaku lwa Sabbiiti. N'olwekyo Martin, ekikolwa ekyasembayo okulabika waneeno mu muzannyo guno kinaaba kiruwa? Enjiri tefunangako amaanyi ag'enjawulo nga bwe kiri mu kiseera kino. Ensi egenze yeeyongera okuba nga etyoboola ekigambo kya Katonda. Abantu beeyongedde okuba nga banyiikira okuba nga boonoona era n'okwonoonera ddala. Ebibi by'abantu bonna abali ku nsi binaatera okujulira ddala ekikompe kyabwe eky'obumenyi bw'amateeka. Wabula ekiseera kitono nnyo ddala Katonda alyoke akkirize ensi eno okuba nga omulabe agisaanyizaawo ddala.
ebyo si bye twayogeddeko okuwanyisa amateeka ga Katonda n'amateeka g'abantu ne bwe bagalaga nti ge mateeka agalabikako ag'ekikristaayo naye si bwe kityo bwe kiri nga bakozesa amaanyi g'omuntu kye kijja okuba ekikolwa ekisembayo mu lutalo luno. Ekikolwa kino bwe kinaaba nga kimaze okulabika, Katonda ye ajja kweyolesa. Katonda ajja kuyimuka n'amaanyi ge agalabika bw'atyo alyoke akankanye ensi. Ajja kuva mu kifo kye eky'amaanyi ajje ku nsi kuno ngazze okuggyawo abo abantu, ngazze okunenya abantu olw'ebibi byabwe, ate nga n'abantu abasinga bajja kuyiwibwa omusaayi kubanga bangi bajja kuba nga battibwa mu ngeri etategeerekeka. Martin tusemberedde ekiseera nga kino bw'obanga tokiraba mu mboozi ze twakolanga nina okweraliikira nti tojja kukizuula mu mboozi endala ze tujja okukola oba oliawo nga empeke ezisumagiza zaakola omulimu ogw'amaanyi nawe kityo nti tojja kusobola kuzuukuka. Ennaku ze tulimu ze nnaku ez'amaanyi ate ennaku ez'omugaso. Omwoyo w'obunabbi agenda agibwa mu nsi mu ngeri etategeerekeka. Okusalibwa emisango era n'okubonabonyezebwa kaakano byatandika okuteekebwa kw'abo abagaana ekisa kya Katonda. Ebizibu eby'enjawulo waneeno ku nsi era ne mu nnyanja, society ezitasa kimu, entalo n'obutakkaanya kaakano bijjudde mu nsi wonna. Ebintu ebyo byonna kaakano tetubirina. Amaanyi g'ekibi gali mu kugattira amaanyi gaago gonna awamu ate ng'ebintu bino byeyongerayo. Geegattira wamu bwe gatyo gateeketeeke obuzibu obugenda okusembayo ate mu kiseera eky'enkomerero. Enkyukakyuka mu mbeera z'obudde zigenda kweyongerayo nnyo waneeno mu nsi yaffe, ate obubonero obwolaga ekiseera eky'enkomerero bugenda kuba nga bwanguyizibwa mu kiseera ekitono ddala. Martin yagambye nti bijja kutwala emyaka 250 ebyo bikkiriza. Nze si bwentyo bwe nzikiriza. Nsuubira nti mu kiseera kino ebikolwa bino ebisembayo ebiraga obunabbi biri mu kugenda mu maaso ku ngeri ey'amaanyi ddala. Bwe kiri n'olwekyo nze mu ndowooza zange bw'abanga yagambye nti bijja kutwala ebbanga lya myaka nga 250 ziyinza n'okuba ennaku 250. Kisoboka. Sigambye nti bwe bijja okuba naye kisoboka okugyako ng'omuntu atadde ebigambo mu kamwa kange nze bye saayogedde. Bwe kiri ye kaakano tweteeseteese. Kakati awo oluvannyuma ne wajja ekizibu eky'ekibi. Tuli mu kiseera nga waliwo ekizibu eky'ekibi. Mu kiseera omuntu oyo atya Katonda ate ng'alina n'okutegeera mwayimiridde naye nga asobeddwa. Okulya enguzi n'engeri endala ez'okwonooneka tewali kalamu ya muntu esobola okunnyonnyola ebintu nga bino. Buli lunaku lwonna lujja n'obuzibu obw'amaanyi. Obuzibu obuliwo mu bya politics, okulya enguzi era n'obubbi. Buli lunaku lujja n'ebyalo era nga muno mubeeramu n'okutta amateeka, eby'obuwemu, okutta abantu mu ngeri embi ennyo ddala, era n'ebirala byonna. Buli lunaku olujja lulaga okweyongera okw'obulalu, obussi era n'okwetuga. Neewuunya engeri gye bagamba nti singa biba tebikoleddwa kaakano, nti tubeeko kye tukola ku bintu nga bino, tuyinza okuba nga tujja kukeerewa nnyo. Ne wabeerawo omukka ogutali mulungi. Bino tubiraba wonna mu nsi. Bye bintu ebiyolesebwa kaakano. Bwe kityo bwe kiri. Ate kaakano ebibi biri mu kweyongera waneeno mu nsi wonna. Ate ebizibu eby'enjawulo kaakano ebiri mu kujja biri mu kweraliikiriza ku nsi wonna. Gy'emirimu gyokka egiraga obutateekesa mu nkola amateeka, ate nga bino bibaddewo okumala ebbanga eppanvu. Engeri ebintu kaakano gye byeyisaamu mu nsi eno biraga bulungi nti ebiseera ebizibu kaakano bitusemberedde. Amawulire agatambula buli lunaku, obutyoboozi kaakano buli ku ddaala lya waggulu, obubbi nabwo kaakano bungi. Abantu abakozesebwa dayimooni kaakano bali mu kuggyawo obulamu bw'abasajja abakyala era n'abaana abato. Abantu kaakano bayingiramu ettima, ate ebibi ebya buli ngeri byonna kaakano biri ku ddaala lya waggulu. Matinigano mazima oba bulimba. Ekimu ku bintu ebyewuunyisa ensi byebyo Cockburg bye
yasembayo kukola. Wano waliwo omuyizi eyali asoma nga ayagala okuzuula ebintu eby'amaanyi nga asoma PhD ku bintu ebikwatagana n'ebyo eby'okukola ekibi, ate okusoma ebintu nga bino bintu bibi nnyo ddala. N'olwekyo yafuna obuzibu n'abawala abamu. N'olwekyo n'ayingira mu nnyumba ng'alinga ensolo, n'akwata ekiso kye yali alina n'atandika okutta abantu abato, abawala abato. Oluvannyuma n'agezaako okudduka nga bubadde bulina ekibuleetedde naye nga tekitegeerekeka. Bino ebintu byeyongerayo okweraliikiriza kubanga n'ekyali kimuleetedde okukola ekyo n'okutuusa kaakano tekinaba kutegeerekeka. Brian Kobaga yaweebwa ebibonyoobonyo bina ebigoberera, ate nga ekimu ku byo nga kwe kwali okusibibwa obulamu bwe bwonna, era nga kino kyaleeterwa okukkiriza ekibi nti aleme okuba ng'abonyaabonyezebwa. Bino byonna yabikkiriza nga tayagala aweebwe ekibonerezo eky'okuttibwa. N'olwekyo kaakano alangirira ng'ayogera nti abo bonna be yasibibwa awamu nabo bamuyisa mu ngeri enzibu ddala, n'olwekyo nti ayagala afune eddembe mu ngeri yonna esoboka. Kakati ekintu ekyewuunyisa wano Martin, omuntu ono talina kintu kyonna kyafuna ekyokulya oba ebyo byonna ebiyinza okuba nga biva ku nsolo. Ebintu bino biyinza bitya okuba nga birina we bikwataganira? Bino byewuunyisa nnyo ku nze, engeri gy'oyisobola okusobozesa abantu okubaako ekintu kye batayagala naye nga weeyambisa ebintu nga bino. Naye mu nnaku ezaayita twasobola okugenda mu Europe, ate twasobola okugenda nga tutambulatambula wano mu nkubo zino ez'omu Switzerland, ate twasobola okuvumbulayo ebintu bino mu makubo nga gano nga gali eruuyi n'eruuyi ku makubo. Bino byonna bye baakola mu plastic era ne bino ebikozesebwa byolaba wano. Kakati ffe ne tubuuza nti bino bye biki era lwaki byateekebwa wano? Kubanga buli bw'oyita mu makubo nga muno osangawo ebintu bwe biti. Ate abantu babeera bayitaayita mu nkubo zino. Wali eri waliwo ne wantu wasobola okugenda n'ogula ng'ebyokulya by'oba oyagadde, ate we wabeerawo n'emikolo okwetooloola waneeno ku nnyanja, abantu baba batambulatambula mu ebyo ebifo. Kakati ebintu bino bye biki? Ebintu bino byateekebwawo nti biyimirizenga ebidduka. Naye ensonga lwaki? Kubanga kati abantu bafaanaganira ddala ng'abalalu era nga bakozesebwa dayimooni. Baddiranga emmotoka zaabwe ne bazitwala eri mu lujjudde lw'abantu abakuŋŋaaniranga wano. Naye kaakano waateekebwawo ebintu ebyo bikola nga bureeki okulemesa emmotoka zino okutuukayo. Naye bwe wabeerawo ekintu kyonna ekiriyo naye ng'oyagala emmotoka etuukeyo, babeera balina nate bino bye baateekawo nga baba basobola okubikkakkanya emmotoka n'ebiyita waggulu ne yeeyongerayo. Kaakati Martin, ensi yonna efaanaganira ddala ng'ey'abalalu. Ebwekityo bwe kiri, buno bunnabbi era obutuukirira, naye ate era buno bwe bulalu obwa ddala. Kaakati olowooza nti ebintu bino bisobola okweyongerayo okumala emyaka emirala 250? Naye dda tekisoboka, wabeera tewakyaliwo kintu kirala kyonna. Naye buli gy'otuuka yonna osangawo bureeki nga zino eziremesa emmotoka okutuukayo, nti bwe batyo nti basobole okuba nga basobola okutuusa obulabe ku bantu. Waneeno tebinnaba kutuukawo, naye mu Europe ebintu bino baagala bireme kubanga nayo bituukayo. Nabwe kityo ekibinja eky'abantu abakozi b'ebikolobero be batuuse ku ddaala lino waneeno mu Europe, naye ate nga ne gavumenti ya Bungereza tebitwala nga nsonga nkulu. Embeera eno ey'okuba nga balinga bazibe ng'ebintu bino tebabitwala nga nsonga nkulu kyaleetera emyaka egisobanga mu 10 okuba nga gavumenti ya Bungereza mu bitundu omwogerebwa nti mulimu abaana abatyoboolebwa eddembe lyabwe era n'abo ababayisa mu ngeri ey'obubi. Martin, kaakano ensi eri mu buzibu obw'amaanyi, ate kaakano yeeyisa mu ngeri embi. Neewuunya engeri wano Wilson gye yayogeramu n'agamba nti singa kaakano tetufuna kintu eky'essalira kye tukolawo. Pulezidenti wa Korea bwe yali nga akyalira Trump oluvannyuma lw'emboozi gye baakola wamu ne bannamawulire, ono omukulembeze owa South Korea yagamba pulezidenti n'amugamba nti Trump asaanidde aleetewo emirembe emmakati wa Korea
ey'omu Maserengeta era n'ey'omu Mambuka. Ate nga bagamba nti asaanidde asisinkane Kim Jong, yagamba nti ebintu ebyo era bisaanidde nabyo bituukisibweko. Atera okweyogerako ng'agamba nti waliwo entalo nnyingi ze yakomya bunnambiro ng'olwali wakati wa Buyindi ne Pakistan era n'entalo endala ez'enjawulo. Kaakano tebali mu kuyimba nti mirembe mirembe. Kakati Martin mu kiseera bwe banaabanga boogera nti mirembe mirembe, olwo ekinaddirira kinaaba ki? Okwo kwe kuzikirira naye nga babadde tebakusuubira. Omusajja omu waneeno mu Bungereza yaweereddwa ekibonerezo nga kino kiviiridde ku kuba nti abadde asabira mu maaso g'eddwaliro ng'ate lino lye libadde linnyiikiza ennyo okuba nti abajjamu embuto babadde bakikolera mu kifo nga kino. Mu kulondoola okw'olukiiko olumu byalaga empisa ezitategeerekeka ery'etteeka lino eryateekebwa mu kifo nga kino nti ly'etteeka eririmu obulalu. Bino bye bintu ebigenda mu maaso ate nsuubira nti bino biteekebwawo nti abantu babeere nga bayinamu okumeggana. Ate nga Martin nsuubira nti mu ngeri ng'eyo akabonero ak'ensolo ekagenda okuteekebwawo. Ate nga bino bisobola okuba nga bituukikako mu kiseera kino ekitono kye bakyalina eky'eddembe, newankubadde nga kiyinza okwetaagisa ebintu bimu na bimu okwonooneka. Ebibi tebyenkana naye kino nsuubira nga kye kiyinza okuba ekibi ekitonotono ku bibi bino ebibiri. N'olwekyo Martin mweteeketeeke mubeere beeteefuteefu. Eno y'ensonga lwaki twemu kwogera ku bizibu bino byonna. N'olwekyo oluvannyuma amaaso gange ne gagibwa ku bulungi obwo ne neetegereza abo abaasigalawo nga bali mu nsi. Malayika yabuuza nti mwe munaasobola okuwona ebizibu bino omusanvu ebigenda okujja mu biseera by'enkomerero? Mwe munaasobola okugenda mu maaso n'okusanyuka n'ebintu ebyo Mukama bye yateekerateekera abo abamwagala era nga beeteeseteese okubonyaabonyezebwa ku lwa Mukama waabwe? Nabwe kityo bwe kiba nga bwe kiri, musaanidde muffe mulyoke mubeere abalamu nate. Mweteeketeeke. Okufa kuno okwogerwako kwe kufa ku mbeera zo ez'obuntu. Mweteeketeeke era mweteeketeeke. Musaanidde mubeere n'okweteekateeka okukira kwe mulina kaakano, kubanga olunaku lwa Mukama luzze nga luyina ekiruyina obusungu, nti ensi yonna agifuule enfuufu era alyoke aggyemu ababi bonna. Kino kye kiseera Mukama w'akoowolera abantu okubeera n'okweteekateeka okutali kwa bulijjo. Katonda si ye mulamuzi ayina kyekubiira, naye ayagala omuntu yenna afune obulokozi. Naye mu kiseera naye kaakano ekiseera ky'ekisa kisemberera okuggwako. Musaanidde mubeere nga muyina okweteekateeka. Mulowooza lwaki? Kubanga olunaku lwa Mukama lusembedde era luzze n'ekiruyi eky'amaanyi ng'ayagala okuddira ensi yonna agifuule enfuufu. Tewasaanidde wabeerewo emyaka 10, ate ng'ebintu bino tebijja kwetaagibwa emyaka 15 biryoke bituukibweko mu nsi yonna. Byonna mubiweeyo mu mikono gya Katonda, byonna mubiteeketeeke okubeera ssaddaaka ya Katonda. Ebiri mu mitima gyammwe, ebyo byonna bye mulina ng'ebyobugagga, byonna leka bibeere ssaddaaka ennamu. Kijja kwetaagisa okuwaayo byonna bwe mutyo mulyoke muyingire mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mutereke obugagga bwammwe mu ggulu, mutereke ebyobugagga byammwe mu ggulu, kubanga eyo tewaliyo omubbi wadde ebyonoona ebiyinza okutuukayo. Musaanidde munyigirizibwe wano mu nsi nga muli wamu ne Kristo, bwe mutyo mujja n'okusobola okugabana naye obulungi bwe mu kiseera eky'enkomerero. Ate Martin, okugenda mu ggulu tekujja kuba kwa kyama, kubanga Abayisirayiri baali mu Misiri mu kiseera bwe baafunira okusoomoozebwa okw'amaanyi. Abantu ba Katonda bo bajja kuba bali wano mu kiseera bwe banaabanga okubonyaabonyezebwa kutuuse, kubanga ebyabaawo bisaanidde bikkaanye bulungi n'ebyo bye byali bitegeeza. Nabwe kityo era okuzikirira okw'ekiseera kino kugenda kubeerawo era abantu ba Katonda bagibwe mu buddu. Ekiseera kino eky'okufukibwako ebibonyoobonyo omusanvu era n'obukuumi obwa Katonda mu kiseera nga kino ekitabeerangawooko, bino byonna bitulaga nti Katonda ajja kubeera ku luuyi lwaffe nga ekigambo
kya Katonda we kyogera. Naye ebizibu bino bijja kwolekera nga ekiseera eky'ekisa kyayise. Kakati ekiseera ky'okuserawo kyekyaddi, kyekiseera kino. Ekyo ekiseera kino ekyaleero. Martin, leka nate tulabe wano mu Europe obanga kijja kwetaagisa emyaka 2025 nti bino byonna bituukikeko. Amawulire gano gaali ga BBC ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Ekkumi 2025. Ebbendera ly'eggwanga kaakano litandise okubanga liragibwa mu nguudo zonna mu bitundu eby'enjawulo. Bino biteekeddwa okubanga waliwo ekintu eky'amaanyi kye bitegeeza. Abantu bali mu kutambulatambula nga bakutte ebbendera y'eggwanga. Bw'obanga ovuga emmotoka waneeno mu bitundu eby'obugwanjuba mu bitundu bya Birmingham, amaaso go kye gasooka okulaba ze bbendera ezaagenda nga ziteekebwa ku bitaala eby'oku makubo. Oba waakayita ku mayiro nga 2 kyenkana oba waakasanga flaga. Buli bw'oyita ku mayiro nga 2 kyenkana osanga bbendera eyateekebwa waggulu nga yawanikibwa ku bitaala kuno. Kyenkana ng'osanga buli muntu ng'alina ebbendera y'eggwanga. Martin, kaakano amazima galiwo kwe kuba bagamba nti ffe twagala enfuga yaffe ey'edda. Ffe tukwoye bano abagwira, tukwoye ebintu bino byonna ebijja nga gye biva tetumanyiiyo. N'olwekyo twagala okuddamu okufuna ebyo ebitulaga ebintu byaffe eby'edda. Nti singa wabeerawo okulonda mu kiseera kino, tulonda abo abanywerera ku misingi gyaffe. Ekirala ekyewuunyisa nti amawulire tegali mu kwogera nnyo ku bino. Waliwo bingi ebigenda mu maaso abantu bye batategeera. Bwe kiri ate era ne mu France amawulire agatambula era n'amawulire ageeyongera okutambula mu nsi wonna gali mu kwolekera abo abagamba nti bo baagala enkyukakyuka. Ne boogera obuzibu obuli wakati wa Maiscro era ne mukyala we ne bagamba ebitundu bimu na bimu engeri gye biri mu katumu obuzibu obw'amaanyi. Ne bagamba leka tuddeyo ku misingi gyaffe nga bwe gyali edda. Martin, ebintu bino bisoboka okubeerawo mu kiro kimu. Ate era tujjukire nti kino kye kintu abantu kye batasaanidde kubanga beerabira. Tutegere nti okukumyawo empisa ziri ezirabika ez'abo bagamba nti bo banyweredde ku misingi giri egy'edda. Kuno kubeera nga kugulirawo ekkubo Ekereziya Katoliki kubanga byakkirizibwa ne mu lukiiko lwa Vatican olwokubiri nga bwe bukulembeze bwe basaanidde okuba nabwo. Bwe kiri ate ebikontana n'ebyo bye tulina ffe mu gavumenti ya Amerika. Amateeka ag'omu Europe go gaamala dda okuteekebwa mu nkola. Bagamba nti ebintu bino byatandika mu mwezi gw'omusanvu nga gwakatuuka mu makate kugeza nga Worcester, Bradford, Greater Manchester, Newcastle era ne Norwich. Ebijja kweyongera nnyo ddala. Trump yasayininze etteeka ery'amagye nate agagenda okutendekebwa okuba nga gameggana n'ebibi ebirala ebyolekera mu bibuga. Kakano tuyinamu obuvuyo. Kakano gye biri bali mu kuteekateeka engeri abantu gye basaanidde okweyisaamu era nga bagamba bazze kulwanyisa bibi. Era tuyina abantu abali mu kweteekateeka nga ebintu bino tebinnaba kubeerawo. Tuyina obussi, ebintu ebyo byonna weebiri. Kakati ow'ebyama eby'omunda mu ggwanga ow'amagye buvunaanyizibwa ki bwe yaweebwa okukwasaganya? Pete Hegseth yaweebwa obuvunaanyizibwa okuteekawo eggye eddala nga bano basaanidde basooke bafune training era baweebwe n'ebyo byonna ebyetaagisa basobole okuzzaawo enteekateeka nga bwe baagala kibeere mu batuuze. Kano ke kabonero akalabika obulungi nti agenderedde okuddamu okuwa abasirikale obuvunaanyizibwa obulala obw'okulondoola ng'amateeka bwe gagobererwa mu maka g'abantu okwetooloola eggwanga lyonna. N'olwekyo Martin, bino biyinza okuba nga bino bye bigenda okusooka bwe kityo bwe kiri amateeka ag'okusinza ku Sande bwe ganaateekebwawo. Ate twakiraba bulungi nti ono Pete Hegseth alina enkolagana ey'omuggundo ne Donald Trump era ne Doug Wilson. Bwe kityo bwe kiri. Bino ebintu byonna bikwatagana bulungi. Kaakano kye kiseera eky'okuzuukuka. Martin, olumu okusumagira binyuma. Ate twagezaako okwogera n'abantu ab'omu balokole ne tubagamba nti musalewo
ate omuntu w'omu Heritage and Hope n'abagamba nti musalewo okusinziira we tuyimiridde weewantu weewamu era n'abo abagoberezi b'ekiprotestanti we baali basimbidde nga bagamba nti Roma ye antikristo. Naye kaakano wano tusoma nti Ekereziya Katuliki eri mu kufuuka olwazi. Ebintu bino era twabyogerako era naffe twabiraga bulungi era twabiraga Dagurison ne tugamba nti obukulembeze si nti buli omu ateekeddwa okukkiriza ebyo tukola kaakano. Bwe kityo bwe kiri. Matini bino bye bintu ebigenda mu maaso. Ekereziya Katuliki yeeyongedde okuba ng'ekola okukola ng'eddiini esinga politics endala zonna ezisinga mu Amerika, ng'abantu ab'okuluyi olwa ddyo n'olwa kkono n'abali mu makati beegattira wamu balyoke balirize Yesu Kristo. Obukulembeze bwa Papa Leo bwe bukulembeze obulaga ejjinja ery'oku nsonda. Ejjinja ery'oku nsonda litegeeza ki? Tewaliwo ejjinja ery'oku nsonda eryaganibwa mu biseera bya Yesu Kristo. Bwe kityo bwe kiri. Kaakano kirabika nga waliwo ejjinja ery'oku nsonda kaakano nga liri mu kukkirizibwa ng'ejjinja lino ye Paapa era nga ye Antikristo, nga yali mu kifo kya Yesu Kristo naye nga bwe yeeyogerako. Mu kukula okw'okukkiriza kwa Ekereziya Katuliki okumaze ebbanga eppanvu waneeno mu Amerika. Matini ebintu bino tebyewuunyisa? Ebintu ebyo byewuunyisa. Matini bwe boogera nti Inuit, Coptis, Nov, Orodi, Desecrorum nga bagamba nti bagenda okuggyawo enjabukana ezibaddewo bonna babeere nga bassa kimu. Kaakano bali mu kubiteekesa mu nkola. Bwe kiri eriiso liri eriraba byonna kaakano lye riri waggulu, naye yasaanidde assibwe kubanga liri liiso lya Lucifer. Papa asoose okubeera Omumerika kaakano ayagalwa nnyo ensangi zino. Waliwo vidiyo nnyingi nga ayambadde enkofiira era ng'alina ne pizza era ng'ayagalwa nnyo miliyoni nnyingi ez'abantu. Omukulembeze ono yazaalibwa mu Chicago mu United States of America. Abakola ebyokulya ebiwoomu waneeno mu Amerika mu nnaku eziyise baagenda ne bamukyalirako. Baagala nti pizza ezisinga okolebwa waneeno mu Amerika ziyitirirwe erinnya ly'obupaapa. Akulira kampani eno efulumya pizza yabitugambyeko. Wayaniriza abo abaali bagenda okufuuka abapulezidenti ba Amerika, n'oyaniriza bannamawulire ab'enjawulo. Lwaki tewabateekerateekera emmeeza yaabwe nga gye bateekerateekera paapa? Nedda, paapa ye kasitoma waffe asooka era ye muwagizi waffe asooka. Ono naye ava mu New Mexico. Tulina abantu abasinga be twagala naye ate bwe kituukako paapa nga kisukkirira. Okwagala ennyo paapa era n'okumusanyukira kaakano bitutte ekitundu kinene nnyo waneeno mu Amerika. Abamuyigirira beeyongedde ate nga bangi nnyo ddala. Omusajja ono eyazaalibwa mu Chicago yabawadde obubaka buno. Mikwano gyange nsanyuse nnyo okubaanirizaako mwenna. Okusinza okutukuvu kaakano kuli mu kuteekebwateekebwa mu nguudo ez'enjawulo. Ateekawo baasi ey'okusabirangamu ng'oyagala abantu abasinga baagale nnyo paapa. Bino bye bintu ebyewuunyisa bye nnaakasooka okuwulirako wanneeno mu Amerika. Olugendo lw'abo abaagala paapa wanneeno mu Chicago lubeerawo wanneeno buli lunaku lwa Sande, nga baasi eyatuumibwa nti ey'abo abaagala paapa nga ekwata abantu n'ebatwalako ku bwereere bagende bawulire paapa ng'ayigiriza abantu abakuŋŋaanira abantu abangi. Matini ebintu bino tutandike okubiwunzika. Kaakano emmeeza nteeketeeke. Bwe kiri waliwo galubindi endala ze weetaaga nti obirabe bulungi. Ate ekiwundu kyawonyezebwa ndowooza nga bino birabika bulungi. Lugenda kuwona. Ebintu byonna kaakano biri mu kutuuka ku nkomerero yaabyo. Bwe kiri ebintu byonna Bayibuli byeyogerako nti ensolo ey'okubiri nga bwe bukulembeze obwa Amerika busaanidde buweebwe okufuga ensolo erya eyasooka. Nate mu bigambo ebirala neetekesa mu nkola ensolo eri eyasooka byeyagala. Tebagamba nti bagenda okuteekawo etteeka erya Sande. Ebintu ebyo tebabyogerako bwe baakikola. Bwe bukulembeze obuteekawo empisa ezirabiko ez'obupaapa singa Bayibuli bweyogera kubanga yo Bayibuli eyigiriza Sabbiiti. Matini katubuuze ebibuuzo.
tuli bantu abakuba enduulu ey'obwereere kubanga twogera ku bintu nga bino. Nsuubira nti abantu kaakano basaanidde batandike okukiraba nti ebintu ebyo si we biri. Gano ge mazima agaliwo. Wilson teyayogera n'agamba nti ekintu kye tugenda okukola tusaanidde tukikole mangu nga tetunnaba kukeerewa, nti era ekibi eky'okukolebwa kisaanidde kikolebwe mangu era kigumiikirizikike, nga kino kijja kuyambako okuggyawo kiri ekibi eky'amaanyi nga kye kijja okuba ekikakkamu okusinziira ku bino ebibi ebibiri. Balowooza okuba nti kaakano balina omukisa nga si gwa kiseera kiwanvu, ate nga buno bwe bukulembeze obwa Donald Trump, ate nga bino byakukoma mu 2028. Singa ekiseera kino kituuka nga tebanakola kino kye baagala okukola, nti babeera baddiridde emabega. N'olwekyo baagala okuggyawo enfuga eno ey'ekibi. Singa ab'oluuyi olwa kkono be babeera bawangudde akalulu akajja, babeera bajja kukeerewa nnyo. Sigamba nti Yesu waakudda mu 2028, naye enteekateeka zino ezaabo ab'omu kizikiza ez'okutandika mu 2025 okutuuka mu 2028 kakano ziri mu kugenda mu maaso. Ate ab'amaddiini kaakano baagala okuteekawo ebyo bye beegomba bye baalaga mu biwandiiko eby'enjawulo, era n'enteekateeka ez'okutandika mu 2025 kaakano ziri mu kuteekebwa mu nkola, era ne abapolitikisi babyagala. Mu nnaku ezaakayita Trump agenze ateekesa mu nkola ebintu bingi, naddala ebyo byonna ebyawandiikibwa mu Project 2025. Mati nekitegeeza bino ebintu byakubeerawo, mati nekitegeeza ebintu bino bijja kubeerawo ekiseera kino nga tekinnaba kutuuka. Ebyafaayo era n'obunnabbi bijja kubalaga nti bo balimba. Ku ekyo njagala ntegeeze nti nga bwe bagamba nti tebaagala kunyigiriza, naye ate Bayibuli era ne Bayibuli n'obunnabbi biraga nga ate bo bajja kubanga banyigiriza abantu. Kubanga mu kiseera kyonna ebintu ebifaanaganako nga bino bwe byakolebwanga byasonganga ku kutyoboola eddembe ly'abantu. N'olwekyo nzikiriza nti tuli ku nkomerero ya bino byonna. Waliwo bye tuyiga ebyabeera ku Erya. Bwe tuyigira ku Erya mu nnaku ziri ezaalabika ng'ez'okuggwaamu amaanyi, waliwo ebyokuyiga bingi bye tusobola okuggyamu. Ebyokuyiga ebisobola okuyamba abo bonna abakkiriza mu Yesu Kristo mu kiseera kino ekirabika, kubanga abantu abasinga bava ku mazima. Enkola ey'okuva ku mateeka egenze ekulaakulana mu kiseera kino mu kugulumiza omuntu n'abeera ng'asinga Katonda, mu kugulumiza abakulembeze n'okubafuula ab'amaanyi. Abantu bangi bayigiriza Babbaali era n'okubagoberera. Omulabe ow'amazima gonna ali mu kukozesa amaanyi ag'abasajja era n'abaanyi, bw'atyo nti alyoke ateekese mu nkola ebyo ebiyitirirwa Katonda mu kifo kya Katonda ow'amazima, nti balyoke beerabira ekyo Katonda kye yateekateeka era n'akibateerawo. Naye newankubadde nga obuwakanyi nga buno bwasaasaana eruuyi n'eruuyi, naye abantu bonna tebaabukkiriza. Abantu bonna abali mu nsi tebamenya mateeka, ate bonna si bantu bakozi ba bibi. Abantu bonna tebaagenda ku luuyi lw'ono omulabe. Katonda ayina abantu 10,000 abatasinzanga Baali. Ayina abantu bangi abaagala okugoberera Katonda mu ngeri etegeerekeka obulungi. Ayina abantu bangi abaagala okugoberera Kristo n'amateeka, era nga bayina n'essuubi nti Yesu Kristo agenda okukomawo, bw'atyo alyoke ateekewo enkomerero y'okufa. Ate waliwo abangi mu abo abaasinzanga Babbaali, naye nga baakikolanga mu ngeri etamanyikidde, naye nga baakikolanga mu ngeri gye batategeera, naye ng'omwoyo w'obunabbi agenze yeeyongera okubayigiriza. Matini wano we tugenda okukoma. Ebintu bino bwe binaatandika okugenda mu maaso, nsuubira nti abo abakulembeze era n'abantu ab'amaanyi wakiri abamu ku bo, ate mu ngeri ey'enjawulo nsabira nnyo Wilson era ne Lennox, kubanga kaakano bamanyi obuzibu obuliwo. Nawe ekityo nti balyoke bazibuke amaaso era bakozese obuyinza bwabwe, balyoke balage abasinga
okudda eri amazima ga Bayibuli nti bangi balyoke bagoberere amazima nga bwe gali mu Yesu. Eyo y'ensonga enkulu, y'ensonga lwaki twayogera n'abantu nga bano. Bino bisusse ku buyinza bwange, bino ebintu byewuunyisa nnyo, ate tusaanidde twebaze Katonda olw'omukisa ogw'amaanyi gwe yatuwa. Omukisa gwe twafuna ku kintu kino tegwali gwa kukyusa oluuyi lwe bayimiriddemu, naye omukisa gwe twafuna gwali gwa kukyusa abantu ba Katonda era nti tubazuukuse bamanye ekiseera mwe tuli. Leka tumalirize n'okusaba. Heavenly Father, Kitaffe ali mu ggulu, neeraliikiridde nnyo mu mutima gwange olw'okweraliikirira nti okutangaalirira okw'amaanyi okugenda okubeerawo, naye ate ekkanisa okusinziira ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu we biraga, mulimu abawala bano abataano abeebase, naye ate nga singa bannaaba tebazuukuse ng'ebintu bino tebinnaba kubeera mu nsi, ne bazuukuka olw'amaloboozi agogera nti omugole wuunaze, bajja kuba nga bakeereye nnyo. N'olwekyo nsaba nti basobole okuzuukuka mu kiseera kino. Ate sisabira abo bokka, naye nsaba nti basobole okujjuzibwa amaanyi ag'enjawulo aga malayika owookusatu, mu maanyi ag'enjawulo, n'olwekyo nti ensi yonna ejjuzibwe olw'amaanyi gaabwe. Bwe nti bwe nsabye mu linnya erya Yesu. Amiina.